Ani akwenkana mukama, ani akwenkana kabaka, ani akwenkana katonda, ani akwenkana na nyini eggulu na nyini buyinza mukama. Gwasinzibwa amawanga gonna gwe gagwanidde okutya n'okusinza n'ogulumiza. Ani katonda wabula gwe. Maanyi ky'okuggyako amaanyi go. Buyinza ky'okuggyako obuyinza bwo. Busobozi ky'obulala okuggyako obusobozi bwo. Kitiibwa ky'okuggyako ekitiibwa kyo mukama. Ayi katonda gwayinza byonna. Gwe tunaatyanga, gwe tunaagulumizanga, gwe tunasangamu ekitiibwa, gwe tunankowolanga. Mukama gw'otubeezezaawo paka olwaleero, gw'otubeezezaawo paka olwaleero, gwe otubeezezaawo paka olwaleero. Mukama ekizibu kya Uganda si korona yekka, ate era korona si yasembyeyo, ate era korona si kyekizibu ekisoose. Kubanga Bayibuli egamba ti ebibonobono by'omutuukirivu bye bingi, naye Mukama anaamulokolanga mu byonna. Tetuyinza kutandika kwerabira lwa korona bukorona. Tetuyinza kutandika kuggala nnyumba yo permanently lwa korona bukorona. Uganda gy'ogiyisiza ye wanene. Uganda wagiyisa mu ntalo za sabasaba. Uganda wagiyisa mu ntalo z'eruweero. Uganda ogiyisiza mu ntalo za Ebola. Uganda n'ogiyisa mu ntalo za kolera. Uganda n'ogiyisa mu ntalo za saazi. Uganda n'ogiyisa mu ntalo za bomu. Uganda n'ogiyisa mu mitawaana gy'abakulembeze abasibira mu bbwa n'ebirala bingi nnyo by'oyisiza mu Uganda. Tetuyinza kutandika kwerabira lwa korona bukorona, kubanga korona ne bw'anaabanga awedde Uganda ekyalina emitawaana emirala. Nolwekyo tetuyinza kwejjako bwejja bwe tutyo ne tugamba nti bwe tuwona korona n'ebizibu byaffe byonna nga biweddeyo, tukyalina emitawaana emirala mingi egitwepikira nga gwe wekka gw'osobola otuyamba era nga gwe wekka gw'osobola otuyisaawo. Having more troubles which are needing us, and you are the only one who can make us go through. Mukama tetuyinza kumalaga kwejjako. Lord, we cannot just forsake you and abandon you. Era tetuyinza kwagala kwetaasa mu magezi gaffe gokka. We cannot just want to save ourselves in our own wisdom. Tetuyinza kwagala kutandika kwetaasa mu magezi gaffe gokka wenga tukutadde eri ebbali. We cannot just desire to save ourselves in our wisdom without you. Tetwagala kufaanana nga kabaka oli ow'omu Bayibuli. We don't look like the king of the Bible, ayalwala ebigere, who had a sickness of the feet n'atagenda eri Mukama n'akatono. and never went to the Lord anymore. Bayibuli ega nti ne yeesiga abasawo. The Bible says he trusted his physicians. Kabaka n'afa obulwadde bw'ebigere. The king died of elephantiasis. Ebigere obugere ne bitta kabaka. Just the elephantiasis killed the king. Kubanga Bayibuli egamba kubanga teyagenda eri Mukama naye n'agenda eri abasawo. Because the Bible says he never went to the Lord, he went to the physicians. Mukama abasawo balungi gwe wabakola. The physicians are good, the one who created them. Abasawo nabo gwe wabatonda. You created them, the physicians. Amagezi ge bakozesa nago gwe wagabawa. Even the knowledge they're using, the one who gave them. Era nago gw'ogabawa. You are the one who gave it to them. Naye Mukama, but Lord, tetulina be tubeesigamako bo bokka. We cannot independently lean on them alone. Tetulowooza nti bwe tuba nabo bokka olwo nga tumaze. And we think that if we have them alone, we are okay. Tuba twerabidde nnyo. We are forgetting. Kubanga ne America yabalina. Because even America had them. Kubanga ne China yabalina. Even China had them. Kubanga ne Italy yabalina. Even Italy had them. Kubanga ne Brazil yabalina. Even Brazil had them. Naye raba okutokomoka kw'obulamu okuli eyo. But look at the world dropping of life. Tetulina bwe twekwata ku basawo bokka. We cannot lean on only our doctors. Kubanga ebizibu byaffe si korona yekka. Because our troubles are not corona alone. Sebo kyerivudde tujja ky'oli Mukama ne tukwegayirira. Thus we come before you and we beseech you. Otusaasire bw'obanga olaba amagezi gaffe, obwongo bwaffe, okutegera kwaffe, okukkiriza kwaffe n'obwesige bwaffe nga tubitadde mu magaali n'embalaasi, ate ng'ekigambo kyo kigamba nti abo beesiga amagaali era ne bamala ne beesiga n'embalaasi bamaze ne bakutama ate ne bagwa. And Lord, if we cannot just trust our physician, like the Bible says that those who trust in the chariots and the horses, they fail. Lord, we are not like those. We cannot trust the doctors alone. Even the doctors themselves, they are aware
They are single-handedly. tebasobola kubeezaawo omuntu They cannot make a person live. bo bokka Single-handedly. tebasobodde kubeezaawo nkulunziiza They couldn't make the Nkurunziza survive. bo bokka Them alone. tebasobola kubeezaawo Alexandria the They Great couldn't chew Alexander the Great. yatuuka n'obajooga It came to the moment. Alexandria yatuuka n'okubajooga It came to the moment, n'abagamba ndwadde okutuuka ku kino and he told them that I've been sick up to this moment. naye eddaami lyenkoze ligamba But the will I'm putting up, omulambo gwange that my body, ekofini yange my coffin, tegezanga ne yeetikkibwa omuntu omulala yenna nga si musawo it should not be carried by any person except physicians. njagala baddokita bokka 6 be beetikka kofini yange mpaka mu kabuli I want 6 doctors, professional doctors, to carry my body up to the tomb. ekyokubiri Alexandria Great yagamba The second thing he told them, nti ekeesi yange bagiwumulemu ebituli that let there be holes in my case, emikono giyitemu that my hands may be freed, guno eno n'omulala eri one on the other side and the other on the other side. era nga n'engalo bazanjuluzizza When my hands are open, abasitula ekeesi the people who are carrying the casket, emikono basitule nga giri bweru let the hands be outside. ekyokusatu Alexandria the Great kye yateeka mu ddaame lye yagamba The third thing in his will, era n'alagira he commanded bagenero abaamuliko all the generals around him n'abagamba ekirala kye mukola that the third thing should do. zaabu ono yenna ne gwe nkuŋŋaanyiza ne diamond mu nsi yonna gye mbadde nga nwana entalo nze nga Alexandria the Great All the diamonds, all the golds have been gathering in all my battles. njagala mufuneyo ekikutiya kya zaabu wonna we bagenda okuyisa omulambo gwange nga bagutwala ku ntaana Alexandria the Great yagamba mugende nga mumansawo zaamu saagala kumansa bimuli ku kofini yange mumanse zaabu wonna mukube we tugenda okuyita He told them that when we are taking my casket, bring the gold, bring the diamond, and throw them on my path where I'm going to go to be buried. abasajja abaamuliko ne baga nti afande tubiwulidde The men told him that we have heard, sir. ate nga mu military kikukakatako osooka kukkiriza oda n'olyoka obuuza oda kyetegeeza In military ways, you first accept the order, then you ask later what it bamugamba means. mukama nge tugenda bikola nga bw'obyogedde Say this general, we are going to do it the way you have said. naye oyinza otuyamba n'otubuulira waakiri ki kye bitegeeza ebyo ebisatu Can you help us and describe for us and explain what they mean? Alexandria n'agamba bw'ati He told them, nti lwaki njagala zaabu mugende nga mumumansa why I need you to go on putting his gold down. abantu bategeere bonna abanaalaba All people who will watch, they will know nti obugagga buno bwonna tubukuŋŋaanya mu nsi muno that we gather all these kind of treasures. naye bulina ekiseera we butuuka ne buba nga tebugasa But there is time which comes and they don't benefit anymore. n'abagamba ensonga lwaki njagala emikono gyange giyite mu kofini nga gigenda girengejja Why I want my hands to be opened, and nga n'engalo muzanjuluza when my hands are opened, saagala muntu yenna alowooze nti nnyina kyentutte I don't want to make any person think that I've taken anything. wadde nabitawaanira nnyo However much I struggled a lot for them. wadde nalwala entalo nnyingi nsobole I obikuŋŋaanya fought many battles to gather them. n'enzimba n'ebibuga I built the cities. Alexandria the Great nazimba n'ebibuga I built the cities. naye byonna sina kyentutte But nothing I'm taking. nolwekyo saagala muddeyo mwebuzeebuze Therefore, I don't want you to go there. mulowooze nti oba oli omusajja mu ngalo ze baamutaddemu ekikutiya kya golodi kyagenze And you nakyo think perhaps in his hands he went with a sack of gold. siina kyentutte mu ngalo I zange have taken nothing. n'abagamba ekyokusatu And the third, lwaki njagala omulambo gwange gwetikkibwe baddokita bokka why I need my body to be carried by doctors. saagala nga mmaze okufera nga mumaze n'okunziika I don't want after my burial baddokita balimba abantu the doctors to come and nti to brag tebaaliwo that were not present, tebaamanya and they never knew about my sickness. tebaaweebwa mukisa They were kunzijanjaba not given a chance to treat me. mbwe ate ne bwe nafa tebaaweebwa mukisa kunziika That even when I died, they were not given a chance to bury me. tebaaweebwa mukisa They were kunzuukiza not given a chance to bring me back to saagala life. bakombewo balimba abantu I don't want them to come and nti bwe lie. nafa But when I died, tebaaweebwa mukisa they were kunzuukiza not given a chance to bring me back to njagala life. bo be babeera beetikka I omulambo want them to carry my body. abaamuweerezanga ne bamugamba nti afande tukiwulidde tugenda kikolanga The bw'okisabye men who were close said that we have heard and we're going to do it the same as you said. bassebo ne bannyabo Ladies and gentlemen, era mu kuziika Alexandria the Great bwe kityo bwe kyali abasawo be beetikka omulambo gw'abasawo 6 and exactly it was this like that when its burial was come. abasawo balungi Doctors are good. abasawo tubaagala We love doctors. bannasayansi tubaagala We love statisticians. kimu kyokka bulijjo kye tubasaba One thing we always pray to them,
tebagezanga ne bakemebwa okutuula mu ntebe ya Katonda. Not be tempted to sit in the seat of God. Tebagezanga okugezaako okulowooza ti ebintu byonna bibali mu control. Not there to think that they have everything in their control. Bwe baba baagala okumanya nti bali mu control, If they want to know that they are not control, bamagemage balabe ababasooka okubeera abasawo bali luddawa. let them look around to see those who were doctors before them, where are they? Bwe babanga tebasobola kwejjanjaba ne bawona ne balemera ku nsi kuno ne batafa era ne bataziikibwa, bwe babanga ddala tebasobola kwetaasa, then nabo bambi bali limited. If they were not able to save themselves and to not to be buried, they are also limited. Nabo bambi bali limited. They were also limited. Bassebo ne banyabo mu bulamu buno ffenna bwe tutyo bwe tufaanana. Ladies and gentlemen, in this life we are all the same. Ffenna tulina limitations. All of us, we do have limitations. Ffenna tulina we tukoma. All of us, we have our limitations. Byonna bye tukozesezza mu bulamu buno, Whatever we've used in life, oba magezi, whether it's knowledge, oba buyinza, whether it's authority, oba ssente, whether it's money, oba maanyi, whether it's power, oba byakulwanyisa, whether they are weapons, bwe biba nga biri mu mukono gwa mwana wa muntu, if they're in the hands of man, bwe biba nga biri mu mukono gwa mwana wa muntu, if they're in the hands of a human, birina we bitandikira ate era birina we they bikoma. have their start and their end. Nolwekyo kikulu nnyo Therefore, it's important, bassebo ne bannyabo ffenna ladies and gentlemen, all of us, okusigala nga tussaamu Katonda ekitiibwa. to keep honoring God. Era njagala okubasaba bassebo ne And I bannyabo, want to ask you, ladies and gentlemen, emu ku insensozi zaffe ezaali badde zisooka ku lupapula waggulu, insenso number 1 mu ggwanga lino yali badde Katonda. one of our essentials on the priority number 1, it would have been God. Yali badde Katonda. It would have been God. Yali badde It Katonda. would have been God. Katonda yali tutte ekifo ekisooka. God will take the priority. Agamba mu kigambo kye He says in his word, nti Mukama bw'abanga takuumye ekibuga abakuuma bakuumira bwereere. if the Lord doesn't watch over the city, those who watch in vain. Bannange kimukijjukire nga mwenna abali abatulaba. Always remember those who are in the audience. Mukama bw'abanga takuumye ekibuga abakuuma bakuumira bwereere. The Lord does not watch over the city, those who watch in vain. Mukama bw'abanga tazimbye ennyumba abazimba bazimbira bwereere. Build a house, those who build in vain. Mukama bw'abanga takwatiddeeko kugaggawala, Bayibuli egamba ne bwokeera ennyo ogenda okole era osobola okuvaayo ng'ogusima ebbumba. Singa bwe kityo bwe kyali, siwakana na kukola, siwakana na kukeera, naye bassebo tukkiriziganye, si bonna abasinga okukeera nti be basinga obugagga mu ggwanga wano. If the Lord does not help you to gather wealth, even though you wake up very early in the morning, you toil in vain. Because if it was like that, it would not be that people who are working so hard, they are not rich right now. Kiwakana na kusoma era twagala nnyo abantu basome, twagala abaana basome. Nakati tuli mu kusabira masomero, tusabira masomero gaddemu gaggulwewo bannange. Tuleme kuwulira ekigambo ng'ekyagudde Kenya nga babagamba balisoma mwaka mujja. Nedda Uganda President Museveni taata nkwegayiridde, kasita bulijjo obadde tokoppa Kenya obadde okoppa America. Be bapata nabo abanene. Trump yagambye, Donald Trump president wa America yagambye amasomero bagaggule, abaana baddeyo basome. I don't go against education, but still education, we agree with it, and we are praying to the Lord to open the schools, such that our kids go back to school and pray. Not to be like this in Kenya, where they said that this year is of before second, to go back to school next year. Even Trump himself, he said, let the schools be open for the kids to go back to school. Oyo gwe tuba tukoppa America, ndabeera bulijjo tubadde tukoppa nga America. Let's copy America, because every time we have been copying Ate bulijjo America. tubadde tukoppa Kenya. Have we been copying Kenya? Leka Kenya ekoppe ffe. Let Kenya copy us. Leka eveeko mabega. Let it come after us. Kenya yebeevaako emabega. Let Kenya come after us. Ffe tetugenda koppa We Kenya. shall not copy Kenya. Ffe tukoppe bali abanene. Let's copy those guys. Ate ekikopya mwavu muno ku kyalo ng'oyagala okugaggawala kyekiki. Why do you copy the fellow poor when you want to become rich? Era buli ayagala okugaggawala okoppa mugagga. If you want to become rich, you copy the rich Naawe one. osobola okugaggawala. Such that you can become rich Ne as mu well. kibiina gye twabeeranga era twakoppanga abaana bagezi. Even in class where we could copy only the clever Ate students. ekikopya ate musiru muno omukoppako ki. Why do you copy this dumb Mu person? kibiina twakoppanga bagezi. We used to copy those who are wise. Pulezidenti omwagalwa taata. Our president, lovely one. Towulira abaana boogera nga bafuluuta. Don't listen to these guys who speak when I Koppa oli omunene muno. cop the other guy who speaks. Yagambye abaana baddeyo basome. Say, let our children go back to school. Pulezidenti nze nkusaba taata. I prayed, I ask you, the president. Tukoppe b'Amerika. Let's copy the Americans. Tujja kuyitawo. We shall go through. Bwe yabanga ayina emirambo emitwalo 13 mu ntaana. If the nation which has 130,000 people dead, Nga ligamba amasomero bagaggule gaddeyo gasome,
maama tekirabika ffe tuli bulungiko mukama weebale taata abaffe be baalisoseyo ne ku ssomero kubanga ffe tuli bulungiko kubanga ffe tetulina na mulambo nagumu mu mochari nga gwa korona yadde mu ntaana. But they are saying that let the schools be open to go back to school. Yet for us we have even zero. We would be the first to take our kids to school because we don't have anybody who has died. Yani oyo mukama abadde mukama. That has been God. Oyo mukama gwe tulina okugulumiza. The Lord we have to glorify. Mbadde mbanyumiza. I was telling you newankubadde nga ama okusoma tukukkiririza that however much we believe in education era nga okusoma tukwagala and we love education, naye bayibuli egamba but the Bible says mukama bw'atakoma kibuga if the Lord does not watch over the city, abakuuma bakuumira bwereere. those who watch in vain. Bana njagala mbasabe mu buli kintu kyonna I want to ask you in everything, mu buli kyonna kye tukola in everything we are doing, katonda yabasooka waggulu. let the Lord be the priority. buli mukama gwawadde sente Whoever God has given money, togulumizanga sente okusinga katonda. never glorify your money than God. Leka katonda abeere waggulu Let God be above. kubanga nga katonda takuwadde bulamu Because if God doesn't give you life, sente zonna z'olina ku akawunti all the money you have on the account, katonda nga takuwadde kapito ye gye bayita obulamu if God has not given you life, his capital, mukama n'atakuwa kapito if has not given the capital, kapito nga bwe bulamu and that capital is your life, ensimbi zonna z'olina mu banka all the money you have in the bank olwaleero si zizo today is not yours, n'ez'olina mu konteyina even the one in the containers, n'ez'olina mu bikutiya even the one you have in the sacks, zonna all of it, zifuuka z'abalala they become for others. nga gwe tolina yadde olukusa olusongako olugalo n'ogamba nti ekutiya eri bagiwe nagadya, ekutiya eno bagiwe akankwasa, ate ekutiya eno bagiwe tumwine. Nedda n'okuzigaba tokkirizibwa. Bagamba genda era n'ettaka ly'obadde oyina gana amataka agabatawaanya nnyo ne mutta bannammwe. Ettaka lyonna ly'obadde oyina oba obadde oyina eka 1,500 eka 1,000 pulira mu Uganda kati waliyo n'abantu abalina eka 2,000 mu Uganda wano. Mazima ne bwoba ozirina bano abaziisi bazibu nnyo, abaziika bazibu nnyo, bayina ennugu etayogerekeka. Tebayinza gamba nti baleete greda oba baleete kikatapira bakusumira entaananga nga zinyo nga yenkana nga Uganda House oba Garden City. Era basimako 3 tebayinza naga tusimenga zigazi tumutereyo Mercedes Benz. Tebayinza gamba tusimenga zigazi tumutereyo akayumba mwana wumuliranga. 3 restricted. Era oli bwabanga agezaako gaziya entaana bamulabula bamugamba leka naawe ogaziya nnyo jja gyonona ogaziya baagala kwe eka zoyina bakuweeko 3 oba badde olina ebyapa byenkanawa oba amataka gali luddawa baseba ne bannyabo ensi bwetyo bwefaanana. Kyova olaba nga tulina kwesiga nnyo Katonda, twagale nnyo Katonda, tutunulire nnyo Katonda. Leka kutunulira nnyo bintu bya nsi bino bikumalira mu bwereere kubanga byonna ogenda birekawa. However much you have the money in your account, in your sacks, at that time when it comes, when your life is taken away, you have no authority to point that this sack be given to the other one, this sack be given to the other one. However much you have big chunk of land, hectares and hectares, when it comes to your death and they are digging your tomb, they cannot say that since this guy had too much land, let us extend and widen the land like Uganda House and we put him there with some of his Mercedes Benzes. They will say no, don't widen the ground. They only measure 3/6 limitation. Whatever we're working for, it is in vain. Obulamu ye capital. Life is the only capital we have, ate ngetuweebwa Katonda. and it's given to us by God. Bw'omuwubako empale ayinza ogikuggyako n'akulekera ssente zo. You when you show him familiarity, he can take his life and leave you with his money. Your money. Tewali kyewunyisanga okubeera There's nothing like nti tulina we tutuuka mu bulamu buno that we reach somewhere in this life ne tuwulira nga tuli banene nnyo, and we feel like we are so big, ngera tuli b'amaanyi nnyo, that we are so mighty, ngera bye tulina birabika nga bye bitukuuma, that what we have is what is protecting ne us, tutuuka n'okubulwa obudde bwa Katonda, and even we have no time for God. ne tubulwa obudde obusinza, We fail time to worship. ne tubulwa obudde We obumutendereza, fail time to have to ne praise. tubulwa obudde We obumugulumiza, fail to have time to bye glorify tulina nga him. bisavuwazizza emitima gyaffe. When what we have fattened our hearts, Ne twerabira ekigambo kimu and we forget one word, nti obulamu bwe tulina mu nda yaffe the life we have within us, Katonda yekka y'abugaba, tewaliyo musawo abugaba. it's only God who gives it to us, not physician can give it. Katonda yekka y'abugaba. It's only God who gives it. Naye olw'obwerabize, But because we forgetfulness, Katonda tumwerabira we forget God, ne tukola na bino wammanga. and we do the following. Ennyumba ye ne tugigala okumala emyezi 5. We lock his house for 5 months.
kyokka ng'ate tutegedde nti ye y'ensibuko y'obulamu. Yet we have come to know that he is the source of life. Oyinza otya okuggala ekintu nga kye kisibukamu ekyo ekikubeezaawo? How can you lock something yet is the source that makes you live? Ndowooza kankyogere bwe nti Let me speak like this. omukulembeze waffe omulungi Our dear president, namuwuliriza bulungi nnyo nga lockdown zigenda mu maaso. I heard him when during the lockdown. Musajja mugezi, He's a wise man. musajja mubazi, He has calculations. amanyi okubala. He know how to calculate. Yagamba He said, nga bamusoomoza nti ssebo gw'oyingiza korona wano bw'okkiriza ebimotoka bitraka ne bireeta wano ebintu batraka driver be basinza okuleeta wano korona. N'olwekyo pulezidenti ssebo tukwegayirire yimiriza bitraka bireme kuddamu kujja ffenna tubeerewaawo nga tebize tuleme kweyongera keesi ga korona. Pulezidenti n'abagamba bannange kimwogera nkitegedde naye sisobola kuyimiriza bimotoka bino kubanga bye bituyambye okubeerawo bwe mbiyimiriza tuba twekubye essasi mu kigere. when people were accusing him that you president, you are the one who has brought corona here because you are not locked the border against these truck drivers. Can you please lock the border such that these guys cannot come? He said, I've heard you and you seem right. But guys, if you are locked the border and we don't bring these trucks, yet that the one who are making us to survive, it's like putting ourselves a bullet in our feet. Oba oliawo wabula waawo omukulembeze ow'omwoyo amulinaana n'amugamba pulezidenti ako koyogedde ttiiki naye kankujjukizeeyo n'akalala nga nako bwe tukakola tuba twekubye essasi mu kigere. Katonda ono ali waggulu, ono ali waggulu ono tumulekere ennyumba ye nga nzigule oba twagala kuteekamu social distance n'abantu bayigiriza okunaaba mu ngalo abantu bateekeko ne masiki naye tuleke ng'abantu bagendayo era nga bamusinza nga bamutendereza kubanga ekyokusinzibwa kyo akyagala era akitubanja. Bwe tumwejjako tujja kubanga abeeganye okisigeni, bwe tumwejjako Katonda tujja kubanga abeekubye essasi mu kigere. Oyo tebamwejjako, bw'omwejjako oba owedde. Perhaps they has missed someone, a spiritual advisor, to advise the president and said, President, what you've said, there is stick. The way you have done that is the same thing in the church. If we lock the house of the Lord, yet we are provision and our life is coming from the Lord. Our God needs his worship. If we do the same like that, it's the same thing we have said. We have been like putting a bullet in our own feet. Era bwenna bawandika incensos. And those who wrote the essentials, incensos ze mwawandiika wa Katonda bw'abanga si yasooka waggulu mwatulyaza amaanya mwe mutuleetedde ebizibu. those guys who wrote the essentials, if you didn't put God on priority, you are the one who has brought these troubles. God and his house would have been number one. Katonda n'ennyumba ye be bandisoose. And remember, Jukira I have realized nkizudde that the challenge is tekizibu kiri nti many people, whenever we talk about the things of God, their mind rush too much onto things. buli twogera ku bintu bya Katonda abantu baddukira nnyo obwongo ku bintu ebirala. Whenever we talk about the reopening of God's house, buli twogera kuggula ennyumba ya Katonda, people's mind run onto two things. abantu obwongo bwebuddukira ku bintu bibiri. Number one, Ekisooka prayer. kusaba, Prayer. kusaba. And they even ask, Babuuza, can't we pray from our houses? mu mayumba gaffe tusobola kusabiramu? Can prayer only be done in a church? Essaala bazisabira mu kkanisa mukka, What about in the houses? ate mu mayumba gaffe? Okay. Then you can see where they are coming from. Kati olaba ekiri mu ndowooza yaabwe, You can see where they are coming osobola from. okulaba gye kiva. For them, the only thing they know Bo kye bamanyi kyokka about the house of God, ekikwata ku kanisa, they think it is meant to hold the prayers. balowooza nti kanisa zino zirina kusaba busabi. It is meant, and the original reason why they are there, Era ekireesawo ebizimbe bino and the by'amakanisa, original purpose why God's house is there, era lwaki ennyumba ya Mukama baagizimba, it is meant to be a prayer house kiyo yakusabirangamu. where only people go for prayer. Abantu abagenda bagenda kusaba busabi.
I agree with you nzikanya naawe that for sure if it was only prayer, nti mazima singa kubadde kusaba busabi even home can you do it? ne waka wamala Even on the veranda where ne we ku are. lubalaza wamala You don't need even 2-3 people. teweetaga yadde ababiri abasatu Even one person can kneel on beside his bed and pray. n'omu asobola okufukamira ku bbali kw'ekitanda kye n'asaba Therefore, if it was only prayer, bwe kiba kusaba busabi okay, that would be okay. ekyo kyandibadde kale Home can temporarily be enough. awaka wayinza okumala But ladies and gentlemen, naye bassebo ne bannyabo God's house, ennyumba ya katonda even the language that was used n'olulimi olwakozesebwa during the lockdown, mu lockdown they have never called them prayer houses. tebaziyitanko bifo bya kusaba They were called places of worship. baziyita ebifo eby'okusinzizaamu The main reason why places of worship are there lwaki ebifo bino eby'okusinzizamu weebiri is for people to come together, to congregate, to lift their voice in unison and worship the Creator, the Almighty God. bisobolenga okusobozesa abantu okukuŋŋaanira awamu bayimuse eddoboozi lyabwe erimu basendereze katonda oyo w'amaanyi. Prayer is asking, okusaba kusaba prayer is asking, okusaba oba osaba this God from whom we ask, katonda ono gwe tusaba you may not even get anything from Him if you are not a good worshipper. oyinza obutamuggyako kantu bw'oba tomanyi kusinza Just like a king of Buganda, nga kabaka wa buganda wano you may not get anything from him oyinza okulema muggyako ekintu if you don't know how to exalt the king. bw'oba tomanyi kuwaana n'osuuta kabaka You may end up by not getting anything oyinza okulema omuggyako akantu from him. okuva okumuvaako. That's why the strategic Baganda, abaganda abagezi whenever they used to come to a king, bwe batuukirira kabaka even when they need something, nga balina kye bamwagalako they will never start with that something. tebatandikira ku nsonga yaabwe. No. Nedda. Anyways, Muganda, omugezi omuganda from long ago, okuva edda nedda whenever they would show up before a king, bwe bajjanga mu maaso ga kabaka you have to find a way ofuna engeri awo of exalting this king. n'osooka omusuusuuta You use a nice Luganda. okozesa oluganda luli olukonkefu. Omundabiranga ddala ssebo Saalongo. Omundabiranga ddala ssebo Saalongo. Cuucu, Makulu Nyondo, All the Bemba, names. Bemba Musota, All the names. Nandakwata, Nankani, Nanda Bimpingwa, Yes. oteekamu ebigambo n'omugyamu enseko. They use all the words so that the king can laugh. Bw'omala omugyamu enseko After getting a smile from the king n'ogwa wansi ne weeyala. and you lay down, Awo tonnasaba, you have not prayed. tonnasaba, You haven't asked him. oli mumuwa You buwikitiibwa are still honoring n'ogwa wansi ne weeyala. and you lay yourself down N'okyusa ensingo and you say n'okyusa nozaawo and you change like this side n'ogolokoka. and you raise up. Omundabiranga ddala ssebo Saalongo. You belong to the king. alikabya amaziga ndi mukabya I'll omusaayi. make you cry. I'll cry. Kyekyo You where you shall fall, I will fall. kabaka kasita aseka The moment the king smiles, ne mu byafaayo bya bayibuli byonna kabaka bwe wamujjangamu enseko, kabaka bwe wamusanyusanga, olwo oli waddemba okusaba kyoyagala. even the biblical history, once you make the king to be pleased, you can ask whatever you need. Kikulimba oli waddemba okusaba You are kyoyagala. free to ask whatever you need. Era bwe wamusanyusanga ne Buganda When you could entertain him, nga oli wadde mu Buganda kabaka, you could say now king. essaza ly'ekyaggwe, That region of Chagwe. omuddu we yali likulembedde, Can't I lead it? nanga ndi ndikuwadde, Say, take it. nkuwadde essaza ly'ekyaggwe. Take it. Simanyi olaba gye kiva, You see where it comes from? olabye gye kiva, You see where it comes from? alikuwadde ddi When amala kusanyuka, after he's being pleased, omala musinza, you first worship him, omala mutendereza, exalt him, omala kwogera you ebimusanyusa. praise him with good words. Bayibuli kyeva ebagamba nti kubanga musaba ne mutaweebwa, kubanga musaba bubi. That's why the Bible says that you pray and you pray amiss because you pray amiss. Ekyabantu kye batategeera, That's what the people fail to know. tetwateekawo era tebaateekawo Katonda tateekangawo makanisa gano kubeera gakusabira mu busabisi kyokka. Gano gayitibwa places of worship. God never allowed to put on the gathering meetings just for prayer. It was places of worship. Waliyo kyenjogedde, Yes. waliyo kyenjogedde. Yes. Waliyo abagamba nti ekyo nga toleese byawandiikibwa bikiwagira. Some people say, can't you bring the scripture that back up? Nkubanga mbagambye Because I've told them ne mu bayibuli yonna okuva gyetandikira paka gyekoma, that even the Bible from the beginning up to the end,
tewabangawo kintu kyonna kyonna kyosobola kufuna ku kabaka There could be nothing you can get from the king okujjako ng'osoose n'ofuna engeri gy'omusanyusa. until you have entertained him and is pleased. Abamanyi bayibuli bwe namunanjulira, Those who know Bible can be my witness. omukazi gwe bayita Eseza Kaddulubaali A woman called Esther, yalina ekizibu nga kinene, she had a big problem kubanga eggwanga lye ery'Abayudaaya baali bagenda kubatemako omutwe bonna mu nnaku 3 eziddako. because all our people of the Jews were going to be beheaded the next 3 days. Omusajja gwe bayita Kamani yali aguze Abayudaaya bonna nga n'ebiwandiiko abirina. Haman had bought all of them. He had also his Oba Kamani gwe waligeraageranyiza nga Bill Gates ku mulembe guno alamuza ensi yonna ng'agiramuza, ayagala gikola by'ayagala. perhaps you can compare Haman of those days like the Bill Gates of this day when you want to buy the whole world. Oba Kamani tuyinza mugeraageranya na bano ba globalist abawulira nga ensi yonna bagyetaaga mu control, tebafaayo ani abonyebonye ani ayavuwadde mu kiseera kino. Ekikulu mu byonna kufuna control mu mawanga gonna nga kye balagira kyekikola. Maybe we can liken Haman to these globalists who want to buy the whole world, where that whatever they want to do, they can do it. Oba Kamani oyinza mugeraageranya na bano ba Illuminati abali emabega mu mawanga gali agakuledde batugamba nti be bali emabega wa corona, be bapushinga, be batutulugunya, be batubonyabonya, be bapushinga new world order. Perhaps we can liken Haman to these guys of the Illuminati who are there. We are here and they are alleging that they are the people behind the corona. They want to buy the whole world. Omwoyo ogwo gwali ku Kamani tugulagira fire mu linnya lya Yesu. Command you go and die in the name Gayana of mu Jesus. nsenyi enkalu mu Go linnya into lya the Yesu. word and in the name of Jesus. Kamani nga akola mpapula. Haman bid the orders. Kamani nga abiidinga. Got the beads. Kamani nga teka mu proposal. Got his proposals. Kamani nga agula Abayudaaya bonna. Bought all the Jews. Oba kabaka yali yeebase We eki. don't know where the king was Oba sleeping. kabaka yali We don't know asumagira. how king was. Omanyi You bakabaka bakoowa. know these kings get tired. Bakabaka kyobulaba mulina okubasabira That's why you ennyo. need to pray for them a lot. You Mulina okusabira bakabaka. should pray for the kings. Kyobulaba twayambadde ekkutiya zino. Putting on the sacrifice. Okusabira Uganda, To pray for Uganda. n'okusabira omukulembeze, To pray for the president. n'okwenenya mu maaso ga Mukama, repent before the Lord. n'okungubaga ku lw'eggwanga lyaffe, lament for our nation. n'okugamba Mukama toleeta busungu, I say, Lord, don't bring your toleeta wrath. busungu ku ggwanga lyaffe, bring your wrath on this tobuleeta ku nation. mukulembeze Don't waffe, bring it on our toleeta president. busungu ku ggwanga Don't bring it on lino our nga nation. bwekyali ku mulembe gwa As was Keezeekiya. the days of Hezekiah, Oyo ayafuna ekyamagero who had a miracle. nga Uganda bwe yafuna The way ekyamagero, Uganda got it, Mukama n'agitaasa and korona. God saved it from corona. Korona n'atata yadde kapa, Corona neither killed it, but n'atata yadde akamyu. neither a rat Ne rabbit. Keezeekiya bw'atyo bwe yali. The same way Hezekiah was. Kama yamuwonya olumberege lw'endwadde, The Lord saved him from the disease. oba yamuwonya korona, Oh, it was corona. oba yamuwonya But it was COVID-19, COVID-19. oba COVID-18, Oh, it was 18. oba COVID-17, Oba COVID-17. oba We don't know COVID-16, which was COVID. oba owa Keezeekiya yali We don't know COVID-15. whether it was a Tewali n'amanyi, We don't know. naye yalwala kumpi n'okufa. But he was sick unto death. Mbu n'asaba Mukama, That he prayed. mbu Mukama n'amuwonya, And the Lord healed him. mbu n'alemerera okwebaza And Mukama, he failed to show gratitude. mbu n'atasiima okwenkanankana n'obunene bw'ekyamagero He ekyamukolebwa. never showed gratitude the way it was given. Bayibuli egamba nti Mukama n'anyiiga, And the Lord was upset. obusungu ne buba ku Keezeekiya, And the wrath of God was on Hezekiah. obusungu ne buba ku Yuda, The wrath was on Judah. obusungu ne buba ne ku The Yerusaalemi. wrath was on Jerusalem. Bassebo ne bannyabo obwo obusungu bwe bwatwambaziza amakutiya, Ladies and gentlemen, such dragon of wrath is why we are putting on sacrifice. tewali asobola bugumiikiriza. No one can tolerate it. Obwo bwe bujja bubeera bubi nnyo n'okusinga korona, When it comes, it's worse than corona. bwe bujja bubeera bubi n'okusinga kiri Mukama kye yakuwonyeza. When it comes, it's worse than what we Obusungu obuva mu buteebaza, The wrath that comes from obusungu buva mu butasiima. that comes from ungratitudeness. Bayibuli etugamba The Bible says nti obusungu bwamala okubaawo that once the wrath came, tebwakuba Keezeekiya yokka, never smite Hezekiah alone. bwafundikira buzingidde mu ne Yuda. It took out Judah. Tetuyinza kulinda ekyo kukiraba. We cannot wait to see that. Kyekyatuleese nugamba nk'amasaasira. That's why we came and said, Lord, have mercy. Obadde wa kisa nnyo Mukama, You've been merciful, Lord. owonyeza Uganda obutafa korona, You've delivered Uganda from the death of ate na corona, Uganda tekyafudde. and we're not going to die. Ndowooza ekisinga okuluma bannasayansi abamu, I think what is paining the scientists, naddala bali ab'ebweru abatali bano abafa ab'e Uganda, especially those abroad. bano abafa ab'e Uganda I was here. baatulaze dda They have already shown us nti nabo batusomesa birala naye nabo bakola birala. that they teach us other things, but they do other Nabo kirabika ekintu nabo eri munda kibaluma, Maybe they are paining it inside them. kirabika abadde eri mu bisenge byabwe. Perhaps when they are back in their Nabo homes, ndowooza balinayo okutegeera okulala. they have another understanding Kwate minisita wa health omulamba, how the full minister of health, ogenda mu lukuŋŋaana olunene olwenkanidde awo, how do you go in such a crowd of
gathering nga masiki agyerabidde ku mmeeza, and you forget the mask on the table, ku mmeeza on the table, mwakiri ate yalibaddeko mu kasawo that would have been maybe on the naye ate nebeera ku mmeeza. but on the table, pulezidenti nga yalafuubana okutusomesa emmeeza n'agamba abaaye saafeesi yonna akawuka nti kamalako essaawa nga 9. the president told us that on any surface this virus can survive for 9 hours. era nze ebintu byonna byemmanyi ku korona nabiyiga ku pulezidenti. Now all the things I know about corona, I learned it from the president. omusajja yafuba n'atusomesa. He taught us. era nze ne bwe mutansindikira musomesa mulala mumpe buwi certificate yange, nze pulezidenti yansomesa dda ekiraasi ye nakagimalamu emyezi 4 neetaga certificate yokka. However much don't teach me, send me any other teacher. I spent 3 months and 4 months before the president teaching me. I just need my certificate. yatusomesa surface, Taught us the surface, n'agamba ku surface awo that on the surface just kamalawo essaawa nga 9. it can spend 9 hours. ate minisita wa health we yawumuzizza masiki ye And the full minister of health, that's where he put the mask. n'agamba tosemberera muno. So don't come closer to each other. era ne tukola ne campaign, And we make the campaign. minisita y'abadde agikulira It's the minister who was leading it. nga bagiyita It tonsemberera, was called social distancing. ne bagikyusa mu bannaffe abava embalala Those guys from Umbarara ne bagamba otansemberera, that don't come closer to me. era kyonna nga kiri ku kyekimu It's the ekyo. same thing. ate minisita ne tumulaba ng'alina baakuba obwama Then minister- ate nga talina masiki Then- naye ng'alina baakuba And the obwama. minister was whispering to people without even a mask. ate minisita nagenza okulaba ng'ate n'abantu bakuŋŋanyiza nga bangi bulala Then the people were gathering, were so many. ng'ate tewali social distance, There was no tonsemberera. ne masiki nga tagitaddeeko, Mask was not put ne on. masiki ng'ate eri ku mmeeza. The mask was on the tables. ne ŋŋamba wamma ddala tuli bantu, I said, honestly, we are humans. wamma ddala tuli bantu Honestly, we are humans abali bound okwerabira, who are forget. wamma ddala twerabira. Who can forget. ekyo kimanye kimala okukakasa n'okulaga nti tuli bantu. That's enough evidence to show that we are humans. obanga ekyo kiba ku minisita yasoma bw'atyo, If that can be on the minister who is educated. kati olwo kiki ekiri mu ghetto, What is in the ghettos? kiki ekiri egindi eno mu kasaato zooni, What is in the slums in Kasato? ate mu kakajjo zooni, What is the slums in Kakajo? ate mu nkere What zooni, is in Inkere? ate mu kimumbaasa, How about ate mu Mombasa? katanga. How about olwo Katanga? bameka abali abeerabira, How many are there and they forgot? era nga katonda tatuyambye, If God is not the one who has helped us, katonda nga si ayambye, it's not God who has helped us. abo abeerabira buli kaseera, Those who forget always, abeerabirira ddala those who forget indeed, nga bajjudde ne mu kibuga Kampala beerabira. full in this city, they are forgetting. obalaba mu kibuga You see Kampala them in the city, nga tebakyajjukira nti waliyo ne masiki. they don't remember they are also masks. obalaba mu kikuubo You see them in nga Chikubo, bajjudde bali nga bazze okulaba omupiira. when they are crowded as if they have come to n'obalaba mu you katale see them in the market, nga bajjudde. crowded. kati ffe abamanyi okusaba n'ogamba ayi mukama katonda gwe wekka gw'ogenda okutaasa Uganda, Now for us who know pray with prayer, said Lord, you to save mukama Uganda. gwe wekka gw'ogenda okutaasa You Uganda. are alone to deliver Uganda. bwe tubanga ffe tuli bakwetaasa ffe If we are to deliver ourselves, ffe twerabira for mangu, us we forget easily. ffe twerabira mangu. Olaba ne minisita For us we yeerabidde, forget easily. Even the minister forgot. ffe tuli beerabize For nnyo. us we have forgetfulness. bayibuli kyeva That's egamba why the Bible says, nti mukama bw'atakuuma the kibuga, Lord does not watch over the city. Those abakuuma bakuumira who bwereere. watch in vain. mukama babanga si azimbye The ennyumba, Lord is the one who building a house. abazimba bazimbira busa. Those who building in vain. tetulina bwe twekuuma ne tubeera safe. There's no you can watch ourselves and be safe. sinagambako nti tetubeera na stapuli, I didn't say that we don't have the measures. sinagambako teteeka stapuli, neteeka stapuli ku nzigi, I didn't say that don't let us not lock the houses. sinagamba teteekako makuufulu. I didn't say that don't lock the houses. naye njagala tukkiriziganye But I want us to agree. buli kyonna kye tukola okwagala okwetaasa, Whatever we are doing to save ourselves, whether it is with the security sense, oba kyakwekuuma, whether it carries security sense, oba kyakwekuuma nga whether kitegeeza, it's medical, oba kyabujjanjabi, whatever effort we do to try to protect buli ourselves, kitugeza kukola tulegeze okukwekuuma. it only, let me look into the camera, it only contributes only 20% to our safety. Ekyo kibu kitugeza okukola kikontributinga ebitundu 2 ku bukuumi bwaffe. Only 20%. Bitundu 2 byokka. Whatever human being try to do to safeguard and protect their lives, Buli mwana w'omuntu ageza okukola okwekuuma, it only contributes 20% kimuyamba ebitundu 2 byokka for your safety. okwekuuma. Now, where do we get the 80%? Kati ekirana kivaawa? Where do we
get the 80%? ebitundu ekinana bivaawa Where? wa Let me repeat what I've just said kanzidemu kyenjogedde so that I can stay on record mbeere nga mundaba as human beings. ng'abantu Whether you have a gun or not, oba olina emmundu oba tolina whether you have a bazooka or not, oba olina zibbomu oba tolina whether your car is bulletproof, oba emmotoka yo ya bullet proof whether you are the most learned doctor in the land, oba gwe musawo yasinga obukugu mu nsi whether you are the most wise, oba gwe asinga obukenkufu whether you have all the money in the world, oba gwe nannyini ssente zonna eziri mu nsi whether you have the most sophisticated gate at home oba gwe olina geeti eyakabi wakaawo that uses technology, ekoza tekinologi nantayitibwako whether you have soldiers, a whole barracks around you, oba olina balakisi namba ekwetoolodde it doesn't matter. si nsonga Whatever you have done buli kyogezezaako kukola in the protection of your life, ng'ogezaako okukuuma obulamu bwo in a bid to protect yourself, ng'ogezaako okwekuuma only contributes 20%. ekyo kikuyamba ebitundu 20 byokka The question lies now. ekibuuzo kati Then where do we get the 80%? ebitundu 80 tubijjawa From God. ebyo biva wa katonda It is God that contributes the 80% Katonda yatuwa ekinana. of our safety. ekyobukuumi bwaffe Because tell me, nti mbulira just tell me, gwe mbuulira is there anybody that can come out and tell me eri asobola ovaayo naŋŋamba that it's about his money? ti sente ze It's all about his money. sente ze It's all about his security. bukuumi bw'abadde alina With the security, you may have guns around, obukuumi sokuba n'emmundu and the guns can be at the gate ne zibeera ku geeti and at the door, ne zibeera ku mulyango and even at the door of your bedroom. If you wish, you can have one ne ku mulyango genda mu kisenge kisootekawo omukuumi era w'emmundu for sure, if you wish. bw'oba oyagadde But inside there, the bed, naye eri mu kisenge there is no type of technology teriyo tekinologiya that has ever granted an individual eyali akakasiza omuntu that, you know what, kyomanyi as you go to bed, oba ogenda okwebaka as you go to sleep, ogenda okwebaka you know, omanyi we get sustained here on earth by the oxygen that we breathe. tukuumibwa wano ku nsi olw'omuka gwe tussa That's why we live. ensonga kiri we tuli Therefore, be conscious and find a way of protecting this oxygen not to get exhausted from you. kati funa amagezi ofune engeri gy'okukuma omuka guno guleme okuggwako And the best way you can do it, engeri gy'okikolamu you press here. nyiga wano There is a button. waliwo ka switch Press and lock. nyiga osibewo So that as you are in deep sleep ti nga weebase and you are breathing in and out, ng'ossa bw'ossa bw'ossa okay, oxygen should not be exhausted. omuka guleme okuggwako Omukka guleme okugwamu, guleme gonna okufuluma ne gugenda. not to get out of oxygen. Okay? Waliyo okufa ina akakodi ako. Is there anyone with such a strategy? Emmundu osobola okuba ng'ozirina You eri. can have the guns. Kiki ekiremesa omukka okukugwamu ne gugenda? What stops from you running out of oxygen? Ye mbuuza mwe mwena abandaba, I ask you, all of you watching, wali olooseeko have you ever dreamt ng'ebintu bikutuga, when things are strangling you, nga bikutuga, strangling you? ebyo ebituga abantu ekiro babikuba sasi ki? Those kind of things people in their dreams, what kind of bullet can take Mundu them? ki ebikuba? Which kind of bullet? Abantu bulijjo bajja mu kanisa ne batunyumiza, People come in the church and they tell us, pasita nsabiraako ekintu kindi bubi. pray for me, something's on me. Wali abagamba kibeebakako. They come say that he come and rapes them. Uli nagamba nsabira pasita ekintu kineebakako. Pray for me, something rapes me. Oli mukyala w'omukulu gwe mmanyi. There is a wife, one of the VIP. I know. Sijja babulira linnya, mwagala nnyo olugambo. I'll tell you the name. You need rumors. Omukulu y'omukyala yangamba naye nsabiraako. This wife told me that she said, pray for me, pastor. Baawange omumanyi Genero Mulamba. You know my husband is a general. Bagenero babeera ne pisito mu kiwato. Generals have the pistols in their waist. Era bw'aba agenda okwebaka agiteeka wali ku kameeza. When they're going to sleep, they put it aside the bed. Naye ekintu kino okumanya kijooga. But this thing was too familiar. Kijja ekiro mu kirooto. It could come at night in the dreams Ne kigwira mukyala we. and sleeps on her Ne wife kituga. and strangle Ne kimukolako ebyensonyi. and rapes her. Yangamba musumba emmundu tuziine ewaka. Told me that, pastor, we have the guns. Naye oguntu guli gwakanjoogera emyaka 7. But that thing has been tormenting me for 7 years. Yamba onsabire tugugobe. Help me and pray for me to go. Kaakati ogwo bagukuba mmundu ki? Now, which kind of gun can shoot that one? Bagukuba ssasi ki? Which kind of bullet can shoot that? Bannange omwana w'omuntu ali vulnerable nnyo bw'ataba na A Katonda. human person is so vulnerable without God. Obulamu bwe bwonna bwetooloddwa ebimutwala. His life is surrounded with things that haunt him. Obulamu bwe bwonna bwetooloddwa ebimutwala.
kimutwala. life is surrounded with something which haunt him. Abasawo ne bwabanga bonna babe abali mu ggwanga. However much belongs, all the doctor belongs to him. Sente zonna ziri mu banka ne bwe ziba zize. However much all the money in the banks belongs to him. Emmundu zonna ne bwe ziba zikuumawo. However much all the guns are protecting his home. Emmoloka zonna ne bwe ziba zikuumawo. However much all the cars and his You are still vulnerable minus God. okyali munafu nnyo awatali Katonda. You are still vulnerable. Okyali munafu nnyo. There is a lot of security vulnerability Waliwo obunafu bungi ku bukuumi bwo that is surrounding your life. obukwetoolodde. That is why you need God. Nsonga lwaki weetaaga Katonda. Uganda, you need God. Uganda mwetaaga Katonda. After having those wonderful Nga scientists, mulina abasawo bammwe abalungi. after we have Nga tumaze n'okuba those wonderful scientists, abasawo abakugu. we still need God. Era tukyetaaga Katonda. Minus him, Waatali we are finished. tuwedde. We are finished. Tuwedde. I have already told you Mbagambye a king that has ever lived. kabaka yali abaddewoko. This king Kabaka ono trusted the doctors so much, the physicians so much, yeesiga abasawo be nnyo that to the extent that when he got sick nti bwe yalwala of his foot got sick. ebigere byalwala. The Bible says Bayibuli egamba that instead of going to God, mu kifo ky'ogende wa Katonda he went to the physician. n'agenda mu basawo be. I am not saying that physicians are bad, Sigambye nti abasawo babi, but he overtrusted them. naye yabeesiga nnyo. He put all his trust in them. Obwesige bwe n'abuteeka mu bo. The Bible says Bayibuli egamba the king died. kabaka n'afa. Died of what? Kyekimuse Feet. bigere. Ebigere. Feet. Banange bino ebintu byakusaaga ebigere byatta kabaka mulamba. The feet killed the king. Ebigere byatta kabaka. The feet just killed the king. Ebigere. The feet. Kuli bintu ebikunyisa nga bagenda gundi afudde akasikonda. Something can amaze you. Someone has just died of that. Nti gundi afudde kasikonda. Has just died of. Nti gundi afudde manya kiki He has kiki. died something small. Wali ndwadde z'osuubira nga tiyalisemu. There are some diseases you don't feel that Kabaka the king yafa bigere. he died because of the feet. Mbu kubanga mu kifo ky'obitwala ewa Mukama Instead of taking them to God, yabitwala walala. he took them somewhere else. Baba bakyabitinkula bati oba baali bamukola reflexology oba baali bakola ki bagenda nga guggwamu nga yeegolola. I think they were examining or doing reflexology and the king died. Banange kyovulaba nga at all times That's why we cut newankubadde nga tulina abasawo baffe I imagine we have our physicians. naye n'abasawo baffe bennyini tubayigiriza okwesiga Katonda We should also train our doctors to trust God. era abasawo tubayigiriza okutya We Katonda should train our doctors to fear God kubanga nabo bamaze otulaga because they have shown us nti n'okwerabira beerabira even they can forget. nabo bali vulnerable They are also vulnerable. n'okwerabira beerabira mu masiki ku mmeeza Even they forget masks on the tables. n'okwerabira beerabira ne bakuŋŋaanya abantu They forget and they gather people. ekitegeeza bambi Many- n'abasawo baffe bambi Even our doctors- nabo bali medically They are vulnerable. also medically banafu. They also need help. Beetaaga buyambi. They also need God. Beetaaga Katonda nabo. Kyenva mbanjulira Katonda ono yatonda eggulu That's n'ensi. why I introduced you to the Lord. Bayibuli The emwogerako Bible talks about him nti yateebaka as the one who never slumbers. yateerabira He never forgets. yatabongoota He never sleeps. Katonda ffe teyeebaka Our God never slumbers. tabongoota He never sleeps. ye teyeerabira He never forgets. ate kyemumanyiiko ekyo One thing I know about him, ennaku zino kyensinza omwetegerezaako these days I've been keen about, ye alabika ye yekka atatya korona perhaps he's the only person who doesn't fear corona. era ndowooza I think mu mannya ge tuba tutuuma Katonda in the names we should give him. olede tulina amannya ga Katonda We mangi have many names of to God. Yes. kabaka wa Buganda bamwongerako erinnya wano The king of Uganda got another name. mu lusaagosaago Just joking. bamuteekako erinnya They gave another name ne bagamba mbu nantakwata simu that he never picks the phone. mbu nantabiipingwa That's not. anti obalabye abaana b'e Kampala You said the Kampala- obalabye abaganda You said the Baganda. bamwongerako awo erinnya They gave the name. kakati nange mukkirize Katonda wange mwongereko erinnya Allow me at my God another name. kubanga ye yekka qualifying erinnya lye Because he's the only one qualifying this name. lyeririwo erinnya lya What Katonda is another name? nantatya korona The one who doesn't fear corona. yekka yatatya korona The one who doesn't fear corona. Aaron. yekka Him alone. era ndowooza And I think, banaye bwe mbanga siri mistaken if I'm not mistaken, kirabika Katonda ono ye tayambalanga na mask. I think this God has never put on a mask. Because I can't imagine seeing God there in his heaven putting on a mask. Simanyi bwenteebereza Katonda ono nga yambadde mu mask. wadde sinangeri gye nnengezaayo I don't know how to can look naye at it, alabika talina na mask. but I don't think he has put it. Why?
Lwaki? He's the only one Kubanga ye yekka that is not scared of corona. atanatya corona. The rest of other human beings that we are having here on earth, Abasigadde be tulina wano ku nsi, the great ones, ab'amaanyi, all the great ones, abanene, all the generals, bagenero, the globalists, ab'ensi bonna, the superpowers, abeeyita ab'amaanyi, all of them bonna right now around this bwe time, twogerera kati they have a mask balina akakookolo on their nose. ku nnyindo. There is only one. Waliyo omu, There is only one power waliyo amaanyi gamu who do not have a mask, atayambala masiki, and his name is God. erinnya lye Katonda. Therefore, as we are putting on our masks, N'olwekyo nga twambala zi masiki zino, as we are putting on our nga masks, twambala masiki zino, let's remember him, katumujjukire the one who do not put on a mask. oyo atazambala. As we are putting on our Ffe nga masks, tuzambala let's trust him. tumwesige. Tugende gyali ne bumasiki bwaffe nga tubwambadde, Let's go to him with our masks tumugambe Mukama, and we tell him, Lord, tuze gy'oli gwe atayambala masiki, we come unto you who doesn't put on masks, gwe atatya korona, the one who doesn't fear corona. gw'oba otuyamba. Save us. Bassebo ne bannya bajja tuyamba. Ladies and gentlemen who help us, Bassebo yagenda he otuyamba. shall help us. Bassebo ne bannya bo yagenda otuyamba. Ladies and gentlemen who help us, Leka tumwesige, let us trust him. leka Let tumutunuulire. us look at him. Olunyiri lugambye The verse has said, nti abeesiga amagaali and those who trust in their chariots, n'abo abeesiga and those embalaasi who trust in their horses, bonna bakutamye ne bagwa, all of them they have failed. bakutamye ne They bagwa. have bowed and they failed. Abeesiga amagaali All those who have trusted the chariots, byonna ebintu byeteekamu obwesige mu bulamu buno ebitali Katonda, ago magaali, whatever thing we trust which is not God, they are chariots. ago magaali. Those are chariots. Bayibuli egenda bonna The Bible says all of them abeesiga who amagaali have trusted the chariots, who n'abeesiga embalaasi trust their horses, bamaze ne bakutama ne bagwa, they have failed. ate mu butuufu bagwa. They fail. Bannange bagwa. They fail. Kyovulaba mbakubira omulanga mwenna, That's why I call upon you, abanene n'abatono, the mighty and the small ones, abatukulembera ne the betukulembera. leaders and the one who are led. Bannange musinge nnyo okutunuulira Katonda. Look unto God mostly. Temutunuuliranga byabawadde, Don't look at what He has given you. temusinzanga byabawadde, Never worship what He has given you. musinzenga Mukama, Worship with the Lord. temusinzanga Never ssente, worship the money. nazo ziremwa. They can fail. Temusinzanga Never mmundu, worship your guns. nazo ziremwa. Guns can fail. Temusinzanga buyinza, Never worship your authority. nabwo bulemwa. Your authority can fail. Temusinzanga property, Never worship your property. nazo ziremwa. They can fail you. Katonda bw'amala ng'obbawo What the ebintu, Lord has entrusted you with things. musinze oyo abigaba, Worship the one who gives them. mutunuulire oyo Look abigaba. at him who will sing them. Singa obuyinza, If has authority, singa obuyinza if authority bwali bulemeza abantu ku nsi, was able to make people to stay here, Gaddafi yalibadde mulamu that we olwaleero. would have been living today. Singa sente Money zaali ziremeza abantu ku would nsi, make people stay here. kano mwama Gaddafi yalibadde mulamu olwaleero. Muammar Gaddafi would be alive today. Naye buli lwe mulowooza, But every time I think about him, buli lwe mujjukira kyali waffe whenever I oyo, remember him, our friend, ngenda nenga ne bane sente nga I zirimba. say money can be deceitful. Bannange sente nga zirimba, Money can be deceitful. bannange obuyinza nga bulimba. Authority can be deceitful. Ne Gaddafi yalibadde mu ttaka, Even Gaddafi can be. ne Nebukadineza taata we Even his father Nebuchadnezzar naye n'aba mu ttaka, can be in the ground. ne Akaswero, ne Alutagaziizi, ne Kerode, Even Herod ne Farawo ali mu ttaka. and Pharaoh. Ii, nga tuli banafu We nnyo. are so vulnerable. Kitegeeza weetuli olwaleero, Meaning we are here today, enkya tetuliiwo. but tomorrow we are not here. Nolwekyo byonna bye tuli, Therefore, whatever we are, byonna bye tuli, whatever we are, ne byonna bye tulina whatever we have, tebitulimba even they don't allow ne us, tugamba tugenda kulemera wano. and so shall be here Era forever. tetusobya Mukama, Not even go and sin against God. tetwonoona Let us Mukama not sin against God. nga twekwasa When we are saying nti twabadde tugezaako okuprotectinga bye tulina. that to try to protect whatever we had, Bye tulina what we have tebisobola tutaasa cannot save us ku lunaku olw'akabi. on the day of evil. Bye tulina What we have tebiyinza tutaasa cannot save us ku lunaku olw'akabi. from the day of evil. Bye tulina What we have tebisobola tutaasa cannot save us ku lunaku olw'akabi. from the day of evil. Singa byali bitaasa, If it was able, sente zaalitaasiza Gaddafi. money could have saved Gaddafi. Oyo annuma buli lwe mulowooza, Every time I think about him, buli lwe ndowooza Gaddafi annuma. every time I think about him, I feel so bad. Omusajja yayogeranga ensi yonna n'ekankana. This man could speak and the whole world tremble. Omusajja yatuukanga ku airport Entebbe He could come at Entebbe. nga yeeyubulizaamu abantu abamufaanana nga 8. When he had his cronies like 8, Nga yalina amaanyi. he had power.
emmotoka nga zijjira mu nnyonyi ate okutambulira mu zaawano musikulwa nga zimutta. The cars could be brought in their jets. Security yaffe yagiwambanga. His security could take over the street of here. Bwe yatuukangawo When he reached here, security yaffe ng'abafuula ba musirike. all this security of here could go silent. Yabafuula nga ba musirike. They could go silent, all of them. Bano abasirikale b'okugombolola. These are Obwana bwe Gaddafi ng'ate obwo bwabanga buwala bwatuukangawo ne bugira buno gagweddamu. he had the girls could say go away, go back. Ne buwamba eggwanga They lyaffe. could come and take over. Abasajja baakuuma Gaddafi. People could protect Gaddafi. Naye maama But mbambi Gaddafi bagamba yafiira mu mwala oba bituufu said he died in a trench. I don't know whether it's true. nga takyaliko n'akuuma. Without even anyone. Obulamu buno bulimba. Life can be deceitful. Obulamu buno bulimba. Life can be deceitful. Baana bange mwe n'abali abampulira. Whoever you was in the audience, Abanene n'abatono. Abamanyi n'abanafu. Abasoma n'abataasoma. Abalina obuyinza n'abatalina. Temukkirizanga obulamu buno balimba. Tokkirizanga ssente okulimba. Tokkirizanga obuyinza okulimba. Tokkirizanga. Sinza Mukama. worship the Lord. Tosinza Katonda byakuwadde. Never worship what God has given. Tendereza Mukama. Praise the Lord. Weesige Mukama. Trust God. Kubanga leero wooli. Because today we're here, Enkya toliyo. but tomorrow we're not here. Katonda waffe Our God, alina amaanyi. He has authority. Katonda waffe Our God alina amaanyi. has authority. Yatutaasizza He's the one who has saved us mpaka olwaleero. up today. Yekka yatulese. Only Him, He has saved us. Yatulese. Zabbuli 26. Psalms 20. Zabbuli 26. Psalms 20. Obuliawo nange naakoma ku olwo. Maybe I'll stop there. Tuli ku mulembe ogwetaaga okujjukiza ennyo okwesiga Mukama. We are in the period where I need to remind people how to trust the Lord. Kubanga ebitudivaatinze bingi. Because what diverts us is the Lord. Obugagga butudivaatinga. Treasures divert us. Kyokka n'okutya nakwo kutudivaatinga. Even fear divert us. Oh my goodness. Now know I that the Lord saves his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Olw'omukaaga kaakano Zabbuli 2 kaakano mmanyi nga Mukama alokola oyo gwe yasiiga amafuta ali muddamu ng'ayima mu ggulu lye ettukuvu n'obulokozi obuwonya. Verse 7. Olw'omusanvu. Because some trust in chariots and some trust in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Abalala beesiga amagaali n'abalala beesiga embalaasi naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Verse 8. Olw'omunaana. Verse 8. Olw'omunaana. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Bakutamye bo ne bagwa naye ffe tugolokose ne tuyimirira. Ladies and gentlemen, Bassebo ne bannyabo, that is where the difference is. awo enjawulo w'ogisanga. That is where the difference is. Awo osanga enjawulo. Why? Lwaki? Verse 7 I say Olw'omusanvu lugambye that some nti abalala trust in chariots beesiga amagaali, and some has trusted horses. abalala ne beesiga embalaasi. Yeah? But we will remember the name of our Lord God. Naye ffe tunajjukiranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Why? Lwaki? Because verse 8 tells us Olw'omunaana lugamba because they are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. tibakutamye bo ne bagwa naye ffe tugolokose ne tuyimirira. A nation like Uganda, Eggwanga nga Uganda, let's talk the truth. twogere amazima. A nation like Uganda, Eggwanga nga Uganda which has never flown any rocket eritasitulanga yadde ekizungirizi into the sky, ne kigenda mu bwengula, which has never come up with their own aeroplane. ekitakolanga yadde ennyonyi eyakyo. A nation like Uganda, Eggwanga nga lino Uganda, which is considered to be in the third world, erirowoolezebwa okuba mu mawanga agakyakula.
where everything is still in information. nga buli kintu bakyayiiya kiyiiye. Technology is still in information. Ebya tekinologiya tutandika butandisi. Our education is the way it is. Ebyenjigiriza obiraba bwe bifaanana. Our medical facilities needs a lot of prayers. Amalwaliro gaffe geetaaga essaala. Our scientists are still trying their best to see the best that can come out of there. Bannasayansi baffe bakyageza kulaba basobola kufuna butati ekirungi. Our traffic jam amazes every visitor. Jamu twakujjamu ate yeewuunyisa buli mugenyi akyala wano. We have never even thought of coming up with underground train systems. Tulowooza nkoyodde kufuna zi train zitambulira mu ttaka. We haven't even dreamt of creating the tubes that go through under the water, Tetulowooza nkoyo kukasa nga France kukasa zizo tube zibayitiramu nga bayita mu mazzi. where they can drive huge truck under the water. Emmotoka ogivuga nayita mu mazzi wansi. Everything is still existing by the grace of God. Buli kye tuliko wano kisa kya Katonda kikyayambye. How can we be having a zero death as far as COVID-19 is concerned? Ffe tubeera tutya nga tunnafiisa yadde omuntu omu. When China, Nga China with its most sophisticated technology, ayina tekinologiya omukambwe bw'atyo. lost thousands and thousands. Efiiriddwa nkumi na nkumi. Where America Ate America has got land titles on the moon. erina n'ebibanja ku mwezi eyo ssebo. People are already having land titles up there. Balina ebibanja ku mwezi. I don't know who issues them. Baasala ddala ettaka ku mwezi. But that thing you hear, which is called satellite, Ebyowera mu satellite. don't think it is sitting in any of American cities. Tebabiteeka wano mu bibuga bya Amerika nedda. It is in the space there. Biri eyo mu ggulu we baakwatayo ebifo byabwe. It is the one that provides us with the internet and everything. Ebituwa intaneti wano n'olukyola ebirala. People having properties in the space. Abantu balina ebibanja waggulu eyo. It is only Uganda Uganda yokka which hasn't gotten a property in the space. tennagulayo kibanja yadde. But there, there are areas where you don't go. Waliwo yotasala. China may tell America, don't cross, China mukama wano don't tobuukawo. overstep. Wano That is our chibanja. buno bwengula bwaffe. And Russia negamba ekyo kibanja kyaffe. And Russia says awaffe. Naye poor us. Naye ffe Poor us. ffe bakawera. Abatalina na a marine base. Uganda doesn't have even a marine base on the water. We don't have even one. We don't have even We have seen nations tulabya amawanga that are having a ship galina ekyombo. that can carry a number of aeroplanes. Enato base nga ebeerako ennyonyi. Nato base. Sibunga ekisaawe ekyennyonyi kiri ku mmeeri, emmeeri ng'eri ku mazzi. The field is on the ship. The Nato base is on the water. Ennyonyi nga zibuuka ku mmeeri The jets can come ne and zigenda ne zirumba ne zirwana. they fly, they go, they land back. Ate nga n'emmeeri eri ku mazzi etambula. But also this Nato base is on the water. Bannanga abantu baagaggawala. These guys have made money. Naye maama But Katonda ono this God, abagagga ab'enkanidaawo those kind of people are rich like that. bo ne bafiirwa abantu nga korona yabatta. They lose over 130 people, 1,000. Ffe abakyeyiya obweyiiya, How about us who are just trying out? abalina oluguudo olumu olugenda Entebbe. Who have only one way to enter. Ffe abakyeyiya, For us who are trying, abakyegattagatta who are just combining ourselves. ne tuba nga ffe tutalina We are mulambo. the one without death case. Mukama Lord, tugwanira okufukamira ne tukussaamu we ekitiibwa. deserve for us to kneel and we honor you. Weebale ssebo taata ky'okoledde Uganda. Thank you what you've done for Uganda. Tewalina asobola kwewaana nti yakikoze. No one can boast that is the one who has done it. Kubanga oyo ayeewaana tuyinza omusaba agende akikolere mu Amerika. Because the one who is boasting, I can say that go and do it in America. Abadde gwe akikoze. It has been you, Lord, who has done it. Tusonyiwe obutakussaamu Forgive kitiibwa. us not for honoring you. Tusonyiwe obutakulowooza. Forgive us not to consider you. Tusonyiwe ffe ky'okwebaza. Forgive us instead of thanking you. Ate ennyumba yo neebeera ng'ekyali nzigale paka olwaleero. Your house to be locked up today. Ne tubanga gy'oli ntulina ekirala ekyatuwonya. We have something else that will deliver us. Tusaasire. Have mercy. Sonyiwa n'eggwanga lyaffe. Forgive this Sonyiwa ne nation. gavumenti yaffe. Forgive this Sonyiwa government. n'abakulembeze baffe. Forgive our leaders. Tusonyiwe nnyo. Forgive us, all God. Era tuwulira okungubaga. Feel lamentation. Tukungubaga Mukama. We lament before you. Ekyatwambaziza Where we ebibukutu. are putting on this account. Tukungubaga ku lw'eggwanga We are lyaffe. lamenting for our nation. Okubeeramu abantu
abatakulowooza, people who never consider you, okubeeramu abantu abatakulaba nga people who don't see you as essential, essential, ababuzaabuza pulezidenti who waffe confuse our president, n'otabeera ku lisiti y'abo abali that you are essential, not on the list of the essentials, ennyumba yo n'etabeera ku ebyo ebitwalibwa nga your essentials. house not to be on the essentials. Tusonyiwe nnyo Forgive us of nti ne byonna that. bye tuteesa Whatever we cancel, twagala kulowoozaako we oluvannyuma. want to think of you later. Akeedi tuzigudde, We are opening the ebikubo outlets, ne tubiggula, opening the malls, obutale ne tubuggula, opening Chikubo, takisi ne zitambula, taxes are moving, abantu ne bajjula ekibuga, people are crowded in the city, okuggyako mu nnyumba yo except in your house. yo ne wabanga ye There is watannakkirizibwa. not allowed. Tusonyiwe ekibi ekyo, Go no zone. tewali ayandikyagadde, Forgive us of that sin. tewali yali kyagadde No one ekyo, would want it. tewaliyo No pulezidenti president ng'ali ku mukolo who is on a function ne bagabula abalala bonna emmere ne or bamusembyayo a ceremony. They give all other people food and for him come last. n'atatunula bbulu, I never see things like that. amaaso ge ne gasigala nga masanyufu Not to be pleased kubanga babeera tebamutadde mu kitiibwa. because they have not honored him. Tusonyiwe obutakusookerako, Forgive us not to have you as a priority. oba oli agwe gwe twalisookeddeko. Perhaps you will be the first. Sonyiwe era ogayidinga abakulembeze baffe, Forgive and guide our leaders. bawa amagezi Mukama Give them wisdom. taata ku ngeri ki gye basobola okukwatagamu ne bannasayansi be batugamba The way they can combine with the science and tell us. mu nnaku si nnyingi okuva Not kaakati many days from now. bateekewo eziyitibwa standard operating procedures Let them put on the standard operating of procedures ze balaba nga si za kikaafiiri nnyo ng'ez'e Kenya which are not heathen like those in Kenya. ezigoba abakadde b'ekkanisa n'abasumba ne babisopu abawezeza emyaka 58 ezo ez'ekikaafiiri ezibagoba mu kanisa tuzikolimira era tugamba fire n'abadde alowooza zireeta akasikonda ke kaba kamutwala. Not like the one in Kenya which chases away the church elders, the pastors who are above 58 years. We say fire unto such procedures. Mukama ezo toziganya kujja wano Don't bring them here in Uganda. n'alowooza zireeta zimwerabize. And whoever thinks to bring them, make them forget them. Mukama ssebo taata Lord, mu nnaku singi okuva kaakati ennyumba yeggulwewo not many days from now, let your house be opened. tuleme okweretako omusango omunene gwe tutaasobole. Not to have judgment on us. Tetulina galwanagana na busungu We bwo, don't have power to fight against your wrath. waakiri olwanagana ne korona n'otalwanagana na busungu bwa Katonda. Fight against corona, not the wrath of God. Twenenya mu maaso go, In your presence. twenenya ku lw'eggwanga lyaffe, Repent for our nation. twenenya ku lw'abakulembeze baffe, for our leaders. twenenya ku lw'abannasayansi, Repent for their sins. twenenya gutusinze, We repent, we are- gutusinze Mukama, Oh, we are chasing our gutusinze ssebo, We are guilty of gutusinze taata, We are guilty of God. okulowooza nti ennyumba yo To think that your house, yakusabira mu busabizi kyokka just for kyokka. asking. Bambi nga babyogera tebategeeranga Those who ask don't nti understand. ebyo bye bifo bye wateekamu And those are the places abantu mwe where bakuŋŋaanira people gather ng'ekibalese kusinza na to kutendereza worship and praise era you. ekigambo kyo kigamba Your word says nti oli Katonda atuula wakati mu matendo that g'abantu the bo, word who dwells in the midst of your praises, ekitegeeza nti babeera bakutendereza meaning when they are praising you, okufaanako nga kabaka omulala yenna, like any other king, naawe ovaayo n'ojja n'onyumirwa you okutenderezebwa. descend and come and enjoy the Tusonyiwe praise. obutakitwala ng'ekyo kikulu, Forgive us not taking it as a priority. tusonyiwe okiyisaamu amaaso ekyo, Forgive not to take it as a tusonyiwe essential. okiyisaamu olugaayo. Forgive us not to consider it. N'abalala boogedde And eby'obubambaavu others are spoken bagambye arrogantly. And they are saying abekiboogeza that they are speaking. biweebwayo, They want offerings. baagala They biweebwayo. want money. Mukama ovooleddwa nnyo, Lord, you've been blessed for ennyumba yo bagivodde Your nnyo, house has been blessed. naye ababyogera basonyiwe, But whoever says forgive basonyiwe, them. tobaleetako musango, Don't bring judgment on them. tobaleetako kikolimo, Don't bring a curse on them. ekikolimo kireme oggwa ku bulamu Don't let bwabwe, the judge be on them. kireme oggwa ku nju zaabwe, Don't let the curse be on kireme our oggwa ku houses. baana Don't baabwe, let the curse be on the nti children. bavoola ennyumba ya That they are Katonda, blessed from the house of nti bo buli lwe God. bagiraba And whenever they see it, bagiraba mu biweebwayo they byokka only byokka offer byokka, that is only. balowooza oli mwavu They nnyo, think you're so poor. nti era ennyumba ezo That the waziteekawo house you put there, kusololeza mu to biweebwayo. collect offerings. Sonyiwa abali bwe batyo, Forgive such people. oleme baleetako Not ekikolimo, to put a curse on them. ekikolimo kireme oggwa ku bulamu The curse bwabwe, not to be on their lives. kireme oggwa ku nnyumba zaabwe, Neither to be on their kireme oggwa houses. ku baana baabwe, Neither to be on their kireme oggwa children. ku baana b'abaana Neither to baabwe. be on their children's Sebo children. Lord, ebyo ebimu ku bitwambaza ekkutiya, that's why we're putting on some clothes. tekitwambaza ebibukutu, That's why we're putting on the okungubagira eggwanga lyaffe, to lament for our okulisabira to pray for n'okusabira obutamanya to pray for the ignorance. n'abatamanya abali mu ggwanga The lyaffe. ignorant in our Taata nation. saasira Help us, Lord. era Mukama Lord, tusabidde we pray abakulembeze, for the leaders. bawe amagezi, Give them wisdom, bawe okutegeera, understanding, bawe okumanya. and knowledge. Nkusaba Mukama, I pray, Lord, tuwulidde ebintu bingi ebyogeddwa President Trump. we have many words spoken by Trump.
abantu bannayuganda ne batuuka n'okujulirira nti oba waakiri singa babeera mu Amerika. And some Ugandans say that if we were in America. Naye nga Mukama gwe yatunda Trump si gwe watunda President Museveni. The Lord the one who created Trump. Lwaki tomukyalira ekiro n'omwogeza ebintu bye bimu? Why don't you visit him in the night and make him speak in the same way? Tulindira okulaba olunaku President Museveni lwanaavaayo ayimbire ku microphone agambe nti ku kikwatagana n'ekkanisa ntabuka muziggulewo mangu naye aboggole nga Trump bwe We yaboggola. are waiting for that day to see President Museveni come out and say the church let it be open the way Trump said. Kati omusajja azzeemu n'aboggola ku kyamasomero Now he has backed again about schools. n'agandi gaggulwe mangu nnyo. Say let the schools be open. Taata n'owaffe abeere bw'atyo, Lord, even let our president n'owaffe mukole bw'otyo. do the same with him. Tumusabira, We pray for him. tumusabira We pray for him. era naye muwa amagezi Give him wisdom. ag'engeri ng'eyogera naye. I speak to him. Mukyalire mulungamye, mukyalire mu birooto bye. yogera n'omutima gwe, Talk with his heart. yogera naye Mukama, Yes, Lord. mulungamye, Yes, oh God. kwata ku mutima gwe. Yes, oh Father. nga bwe yayogerako olunaku olumu nga Yes, oh mpulira God. Yes, Lord. nga Mukama yayogedde That the Lord spoke to me. bwe nabadde nsaba When I was praying, nampa olunyiriri, He gave me a scripture. Mukama nsaba omuwa olunyiriri, Give him a scripture, naye Lord. gwe olumweweeredde, Where the one from you. mutumire malayika Send an angel to him. amukyalire To visit him. ng'abaana bakabaka They were baasooka the kings. bwe baalaba nga malayika When they saw the angels, bwe baalaba omukono gwa They saw the hand of Lord naguwandiika ku lubaawo writing on the wall. Nebukaddeneza abo And Nebuchadnezzar Mukama naye mukyalire Visit naye him. si mu busungu Not in rush. si mu bukambwe Busungu nedda si No. musungu. tomusaanyaawo Si musungu. tomukuba No. naye Mukama tusaba By praying, yogera wamu naye visit him and touch him. mulungamye olw'eggwanga Guide lino for this nation. kubanga naye muweereza Because it's your ministry. tewali bukulu butava eri Katonda No authority from bw'oba you. wamulonda If you've wamulonda kuweereza ggwanga to serve this nation. atuweereza emyaka Si gino Serve all these years. emingi ennyo bwe gityo Which are so many. olwekyo Mukama Aleme tusaba. kuviiramu awo. era naye Spoke to you. yatandika bulungi Began Aleme well. kumala bubi. okumaliriza Not to run away tetwagala badly. Aleme kumaliriza bubi. tetwagala amalirize bubi Not to earn badly. tetwagala baana be Not to earn children. babeereko ekikolimo To have a cash. ng'ate bakuweereza Yet they n'okuweereza are serving mu you. nnyumba ye mulimu He has a n'omusumba pastor in his omusumba house. pepesensi Pastor Patience. Mukama nge tusaba Lord, we pray. abaana be His children. abazzukulu The grands. kireme okubabalibwako Not to be counted on them. tebatereka ekkanisa But they mock the church. ng'ate Mukama Yet, Lord, babadde baweereza they bakkanisa are serving the church. tukwegayidde Mukama We pray, Lord, oyogere n'omutima gwe speak to his heart, okwagala in love, mukisa in grace, okusaasira in mercy, muwa amagezi in wisdom. naye anaayimirira You speak n'awa obujulizi and give a testimony. n'agamba ekiseera ekyali As the ekizibu time mazima was, Mukama yanyamba the Lord helped me entegeera ekyokukola and know what to do. era namusaamu And I ekitiibwa honored him. era nalaba ekkanisa And I saw the church. nga bazze ne bakuŋŋaana When they have gathered ne batendereza and praised ne beebaza and thanked ne basanyuka and they gathered. yogera n'omutima gw'abaana be Yes. yogera n'omutima Ne bonna abamwetoolodde. yogera n'omutima gw'abascientist Ne bonna bamwetoolodde bascientist abo era muba mwetoolodde bwe muba nga mulimu setaani, bwe muba nga mulimu omu akozesebwa setaani, If people were surrounding the president, mwaba if there abamwetoolodde. is anyone near the president, Bwe muba nga mulimu ejenti wa there setaani is an agent of the devil akyawa ekkanisa, who oppresses the church, akyawa Katonda, who doesn't want God, nga tassaamu Katonda kitiibwa, hates God and never worship him and praise him, ng'aleeta bi idea ebiraga nti tebissaamu Katonda kitiibwa. with ideas that mock God Mwaba abamwetoolodde. among people surrounding. Bwe muba nga mulimu omukaafi, If there is any pagan, musiguukulule nga bwe wasiguukulula Kamani. uproot him the way you did to Achan. Musiguukulule nga bwe wasiguukulula Kamani. Uproot them the way you did to Bwe Haman. kiba nga mwaba abeetoolodde pulezidenti wa If there Uganda is anyone close to the president, nga mulimu omukaafiiri there is a pagan atatya Mukama, who doesn't fear God, atheist. atheist. Mukama tujjukira We remember ku mulembe gwa Erisa the days of Elisha. waaliwo omuyambi wa kabaka yali omukaafiiri. There was a helper of the king who was a atheist. Katonda bwe yatuma Erisa When the Lord sent Elisha n'amugamba genda emire mu maaso g'omukulembeze, that go and stand before the king omugaye nti enkya and tell him that tomorrow, munaabanga kampegaano, like at this time, ekkiro y'obutta obulungi egenda gula siringi emu. a kilo of flour will be on 1 shilling. Omu ku bayambi ba kabaka, And one of the helpers of the king, omusajja yeesigama kabaka gwe yeesigamangako, the one the king used to lean on, kabaka gwe the yadipendingangako, one the king used to depend ayali on, chief advisor, who was the chief advisor, yaseka he laughed n'amookinga Katonda, and mocked God n'amookinga omusajja wa Katonda, and mocked the man of God n'agamba twala and eri said, take away
twala eri bayibuli zammwe Take away your Bibles. enkya Tomorrow, emmere eguletya sente ezo how can food buy that amount? katonda wammwe gwe mugamba That God you're talking about. ne bw'aba ng'asaanukudde ebituli by'eggulu However, she opens the heavens n'ayiwa emmere and just pour the flour. teyinza kugula sente ezo It cannot buy that kind of money. mutwale eri obulimba Take bwammwe away your kind of deceit. nabbi n'amugamba And the prophet said, musajja gwe you man, obuzaabuziza isirayiri you ekimala have confused Israel along. kankuwa obunabbi obusembayo Let me give you the life prophecy. eyo emmere gy'onyoomye The flour, obunabbi bw'onyoomye the prophecy you are despising. emmere ojja giraba You will see it with your own eyes. ate ogenda giraba nkya You will see it tomorrow with your own mu eyes. ggwanga lino eryakubwa enjala In this nation which is hit by mu famine, ggwanga lino abantu gye baliira abaana this baabwe nation where people are eating their own children olw'enjala eyagwa mu ggwanga because of the famine in this land, mu nsi efaanana bw'eti in this kind of land ejjudde enjala full of famine. enkya Tomorrow ogenda kulaba emmere you will see the food, wabula ojja girabako bulabi but you just see it with your eyes. ojja giraba You bulabi just see it. naye tojja You giryako will never taste it. mpozi nga katonda si yantu If not, God has not sent me. nabbi bwe yamala okwogera ekigambo ekyo After speaking that, ekiro mutumbi in the night, katonda yakwata abantu abasembayo okubeera abanyoomebwa God talked to people who were so much despised in the land. yakwata abagenge bana He got the 4 lepers abasembayo okubeera who abanyoomebwa were so much despised. eggwanga nga katonda ayagala disumulula Then if God wants to deliver a nation, asobola okukozesa omuntu yenna he can use any person. in fact katonda asobola n'okugaana okukozesa ab'amaanyi ennyo He can even refuse to use the powerful. n'akozesa abo abasembayo okubeera abanyoomebwa And he uses the most despised. bwe yali akuba goliyasa yali alemye abantu bonna When he was smiting Goliath, who had failed enemy people, yaleeta ka dawudi akampi he brought the short David, akatono the small one, kakube goliyasi to smite Goliath, asobole okusigala ng'afuna ekitiibwa kye take his glory. bano abasajja benjogerako The men I'm talking about, abaagoba ejje ly'abamawanga who chase away the bayibuli army. beeyogerako mu beebulaniya That the Bible says nti baagoba ejje ly'abamawanga they chased the baali army. bagenge They were lepers. baali bagenge They were lepers. bajenero baaliyo mu baraks The generals were in the barracks. bajenero baaliyo mu baraks The generals were in the barracks. katonda yakwata ku bagenge bana But the Lord touched 4 lepers. abagenge ne bakulembera mu mukulembere And the 4 went ahead. baatambula nga bagenda bati They leap with their feet, naye nga bagenda ku lusisiro lw'abasuuli going to the tents of the bagenda ku lusisiro to lw'abasuuli the camp of the Philistines. naye nga bagenda But when they're going, batambula bawenyera naye nga they bagenda are leaping, but we're going. tebamanyiddwa nnyo naye nga They are bagenda not known, but we're going. amawulire tegabawandiikako naye bagenda Even the newspaper cannot write about tebalina them. sente nyingi naye They bagenda don't have money, but they are going. bali mu makutiya naye They bagenda are in a circle, but they are going. bambadde ebibukutu naye bagenda Circles, but they are going. era nga katonda abalaba And God was watching them. katonda n'aweereza ejje ly'abamalayika God sent the angels. ejje ly'abamalayika ne The lyegatta ku angels bagenge joined them ejje ly'abamalayika lyegatta ku and bagenge to join them. abasuuli baali bali awo The Israelites ekiro mu matumbi budde in the night. ne bawulira nga ejje ly'abantu emitwalo 10 eribalumbye The Assyrian had like as if the army of 100,000 army coming. okuva edda katonda akozesa ebinyoomebwa From a long time ago, God uses the despised asobole okwesigaliza to ekitiibwa take the glory. kyova olaba korona That's why Corona, abakubanga china yetaafiirwa muntu yenna if it was China which never lost any person, katonda teyalirabise nnyo maybe God wouldn't have been seen. abachina baali ewaanye The China could brag nti baweereza ebizungirizi ne bimukwatira mu bbanga that they sent the spacecrafts and they hold it in the space. bandi edubayi bamufuuyira kino katonda edubayi baweereza ennyonyi mu bbanga neefuuyira ebbanga They sent a jet. amawanga gakuledda gatuuka dde awo They are there. kati bo tebaaligulumiza katonda bagenda nti ennyonyi yaffe gye twabuusa yamufuuyidde yenna teyalabiseeko yagenze mu afirika ali uganda They wouldn't glorify God. They would say that our jet. katonda teyalirabise God wouldn't have been seen. baaliwanye tekinologiya They yaabwe would praise the technology. abakubanga mu amerika gy'atasse muntu If yenna it was in America, katonda teyalirabise God may not have seen. baaliwanye basawo They baabwe would praise their naye physicians. kati ffe nga bw'otulaba Us. wano e uganda Here in Uganda. tunaawaana ki What can we brag with? twogere ku ki What can we talk about? twogere ku basawo doctors. tulina bameka How many? twogere ku malwaliro About the hospitals. tulina ameka How many? twogere ku ddagala Talk about medication. baliyita batya Watch them. eddagala baliyita What's the batya name of the lye medicine? tulina eryo Which we have. kale obanga tulirina If we have it, alina alyogere talk about it. tokoma kulyogera Don't just say it. litike mu konteina olitwale mu amerika baligguleko Ship it to America to buy it. kubanga bo bakyafa We are dying. twefunira edoola That we may have some naye bwoba dollars. tolina sirika But if you don't have it, keep naffe quiet. totuwalampa Don't even sirika criticize us. busirisi Just keep quiet. kiriziganya naffe Just agree with us. kkiriza twogerere wamu Allow us to speak nti the ono abadde katonda
ono abadde katonda. Been God. Bishop, ddala ono abadde katonda. This has been God. Kubanga singa ekirwa ne Uganda, Before what singa kyali egonde China, if it was China oba singa kyali mu America, or America, ne balwala ne batafa, and they get sick and they don't die, Uganda ne balwala ne bafa, and Uganda will die, era ddala bali they bandyogedde would say, nti ekyo tubadde tukisobola, we could do naye it, Abafirika but tebakisobola. African cannot do it. Amaanyi gaabwe gonna baagakozesa, All their power they use, tekinologi waabwe yonna ne they babujja, use all their naye technology, Katonda n'agamba no, but God said no. njagala okubalaga Let me show you. tekiri mu maanyi gammwe, That's not in your kiri power. mu maanyi gange, It's in my power. kyemutasobola What you kwekolera cannot do by yourself, nja kikolera I bannayuganda, will do it in Uganda. kyemutasobola kukola What you cannot do, nze nja kikola e Uganda. I will do it. Kankulageyo olunyiriri olufuga kyoyogedde. Let me show you a scripture that covers what you're talking about. Bannayuganda balusigaze. That Ugandans may have Luli it. mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka In the book of 1 Corinthians 1:26. 1:26. Bakolinso ekisooka 1 Corinthians chapter 1 2:26. 26. Lugamba bwe luti. It says, Kubanga mutunuulira okuyitibwa kwammwe abooluganda. for ye see your calling, brethren, Ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi abaayitibwa. that not many wise men after the flesh, Ab'amaanyi si bangi abaayitibwa. not many mighty or noble, Naye Katonda yalonda ebisirusiru eby'ensi eno abagezigezi abakwasa ensonyi. but God has chosen the foolish things of this world to confound the wise. Era Katonda yalonda ebinafu eby'ensi eno akwasa ensonyi ab'amaanyi. And God has chosen the weak things of this world to confound the things which are Kiki mighty. ekirala kyo kyayagala okuwulira? What else do you need? Katonda God. Ekyandikoledde China oba mu America yakikoledde wano. kyakoledde wano. Yes. done it here. Anti alonda ebinafu. He chose the weak. N'agamba kanonde bano bannayuganda. Let me choose these Abasirusiru Ugandans. Kanonde bannayuganda Let me choose these Ugandans abatalina na tekinologi, who have technology, abatalina na malwaliro, who have no medication, abalina abantu mu ghetto who have people in ghettos, abatasobola na kugula who sanitizer, cannot even buy sanitizers, abalina abantu mu who ghetto have people in the slums, nga n'ebyokunaaba ewaabwe tebituukangayo, who even bathing and nga washing hands, tebabimanyi who nako, cannot even wash hands, abalina abantu abatasobola na kugula masiki. people who cannot buy even masks. Kati e Uganda gye nnonze It's Uganda I'm kwe choosing. ŋŋenda okulagira nti nsobola okuwonya Is to demonstrate that I can heal. ewalala nga bafa On other eno side, ne batafa. I don't die. Agambye yalonda ebinafu eby'ensi That he eno. chose the feeble Yeah, of but this the world. Ensi eno bagiyita Uganda. This world is Uganda. Akwase ensonyi That ab'amaanyi may confound the mighty. nabo baddeko eri bagambe To go and say, naye bannange Uganda yawonye etya? how did Uganda save? Oba tebobwona obwo busajja bwe tuwulira obusula mu night prayer nga busaba, Those men who step in the prayers pray. kubanga yo Uganda mu kusaba esaba. Because Uganda, if it comes prayer, we pray. Korona nga tannajja Before Corona, tubadde tusula mu makanisa okumala emyaka ena, we were sleeping in the church for 4 years. ne mutujerega ne mututeeka wali, And you go to church. ne mutugamba twabulwa ebyokukola, That's why nothing to do. naye ebyo bye mbadde mujerega, But when we are mocking, essaala ze mbadde mujerega ezo prayers we be mocking. ze zitaasiza Uganda, I saved Uganda kubanga tewali kabi kagwa ku kibuga nga Mukama takategedde. because there is no Bwe yamanya ntuli so vulnerable, when he said that we were bwe fallen, yamanya ntuli baavu when he nnyo, knew that we were poor, n'atusindikira okusaba. he sent us prayer. Okusaba kumaze mu makanisa ga Uganda emyaka ena buli kiro, Prayed for 4 years in every bantu nga church. basaba People are praying, nga basaba. praying. Korona yagenze By okujja, the time Corona came, yasanze atmosphere yonna eri kyagi, found the atmosphere was charged. essaala nga zawambada. Prayer had taken over. Basebera Katonda teyeetaaga kwebazibwa, God doesn't need sacrifice. era Katonda teyeetaaga kwebazibwa, Thank God for that. era Katonda teyeetaaga kusiimibwa. God needs to be appreciated. Sooka owulire ekyaliwo. Mbadde njogera ku bagenge. These lepers, Abagenge ne batambula they walked, ne bagoba eggye ly'Abasuuli they leaped, and they chased away the army of the Awatali Assyrians kasaali. ewatali kasaali. without bow, Tebaayina ffumu, without tebaayina spears, mayinja, without stones, tebaayina resources, without any resource. naye bagoba eggye ly'Abasuuli. But they chased the army of the Abasuuli ne Assyrians. badduka abaali bawamba The Isirayiri, Assyrians right away who had captured ne Israel. baleka emmere yonna ne bagireka awo, They left the whole food. ne baleka emikebe gy'ennyama They n'egy'ebijanja, left all the beef. ne baleka engoye n'ebyambalo, They left the linen ne and the baleka clothes. embalaasi zaabwe. They left their horses. Enkeera, long story short, In the morning to catch. enkeera, In the morning. enkeera In the morning, gavumenti n'ekizuula the government discovered ng'abagenge be bagitegeeza when these
these lepers. Government onyoma bagenge. Government don't despise Government the leper. onyoma nga bagenge balina Never despise the leper. tonyoma abantu bakutiya. Never despise people with their Temunyoma nga bakutiya. Never despise people with their Baali bagenga abatambula ekiro They ekyo. were lepers who leaped. Baali bagenga abatambula They were ekiro ekyo. lepers who leaped that Ne night. bagenda bazuukusa abakabaka. And went and Ne bazuukusa they abawakabaka. awoke the Ne bagamba bayi muzuukuke. and say, wake up, you guys. Ekyamagero kyagudde dda. Miracles come. Eri waliyo emmere. There is food. Temwongera kweggalira. Don't even close. Emmere yazuuse dda. There is food. Abawakabaka. And the Aba State House. the king's guard, Aba State House. the state house guard, Ne bagamba and they said, baani abo abatuyita. who are those calling us? Baani abo abali mu Who kutiya. are those in the Abali mu kutiya ate kati be tuba twogera. What do you say those guys? Ate abali mu kutiya. Those in the sackcloth. Ate be tuba twogera. The lepers should- Be baani abo. Who are those? Baga nti waayi busajja buli wali ku gate bugenge buli buna. There are 4 lepers on the gate. Naye bugambye But they are saying mbwe eri ewabadde olusiisira that lw'abasuubu. where there was the cup of the Mbwe wali Assyrians, emmere there etayogerekeka. is too much food. Ne bayita olukiiko ekiro ekyo. And they called the council that night. Omanyi bo buli ku kintu babeera bagezi You nnyo. know, on everything they are so wise. Mu ngeri gye baasoma. The way they are Basooka educated, mu nkiiko. they first sit in the Basooka council, kuwandiika standard operating procedures. they write the standard party of Ku buli kintu kyonna basooka kuwandiika. on everything they first Ekiro write. ekyo baatuuza olukiiko. They sat that night Ne bakola analysis. and they made Omu analysis. n'agamba banne And one told the other, temugendayo. don't go. Abasuli baali banga bazanya akabadi. The Assyrians, they are laying a Ng'eyo trap. trap. That's a trap. Eyo yandibanga trap. Now that is a trap. Omanyi bw'oku buli kintu You know everything. bagezi nnyo. They are so wise. Nakati ojja bawulira. You'll hear them. Nakati ojja bawulira. You'll hear them. Nti ono korona That this corona yakoze tactic withdraw. made the tactic with the draw. Mbu naye essaawa yonna But akomawo. enter is coming in another level. Mbu kakati alina engeri gy'abaza. That is just, Balina kye bayita level 1, there's levels. level 2, There's stage 2, level 3. stage 3. Bali bagezi bazibu. They are so Buli wise. kintu bakinamu level. They have stages. Muka biregeti wamuwulira. The wife to Bill Gates had. Yagamba okusinziira ku kyalaba mu Afirika. According to what she's seeing in Mbwe Africa, emirambo ginaatera okugwa wano nga giringa ebikoola. that bodies are about to drop like leaves. Bwe badda ku pulezidenti waffe When they come to ne president, bamulaga gulaafu. they show him the graphs. Bamulaga gulaafu namugamba ogiraba eno. So you see this graph? Okalaba kano kali level 1. This is stage 1. Kati wano kanaatera okwambuka. Now we're going to go. Naye kagenda But kwambuka. it's going to shoot. Kayambuke nnyo And bweka. shoot like this. Musajja tunaakankana. And it's tremble. Naga nti kati mwagala mmeka. So how much? Naga Science. nti awo twagalawo buwumbi ng'ana. Give us around 40 billion. Tokalemesa okwambuka. We make fair to grab. Ayi to grab. Mukama Katonda. Oh God. Nti bisookedde wano byali eri gye mbadde It mbanyumiza. has been there. Bagamba kabaka Told the king, nti Abasuuli those Assyrians, abo abagenge temubawuliriza. don't listen to the lepers. Abasuuli The tebannadduka. Assyrians have not fled. Balabika mu military In military, waliyo akakodyo bakayita tactic withdraw. there is that trick of tactic with the draw. Kati balabika bazzeemu emabega katono. They have Ffe tuve eno nga we tusamaala. may come Tuyingire wali obadde olusiisira. and fall into their camps. Tugwe mu ambush. And fall into their Fenna ambush. batukwate. And they take Nolwekyo us. temugenda. Don't go. Abasuuli bakanda ku baga, abagenge bakanda The baga. lepers told them, Nti abaayi mugolokoke. raise. Mujje tulye emmere. Let's come and Ffe tugiridde nako. We have eaten. Twawangudde dda. Tugiridde nako sokola Katonda yatuyambye. sokola b'embuto zaffe. We have Ffe eaten. tugiridde Our nako. berries are full. Emmere eri wali teyogerekeka. The food is too much. Ffe tugiridde nako. We have tested it. N'okweka ne We tukweka. have Mulawe eaten. eggwanga. Tusoose na kwebaka. Kiseera kya kulya. Tusoose na kwebaka. We have slept even Tugambye. until we said, Tuwayi tugende tubazuukuze. let's go and wake them up. Bwe tunaalinda obudde okukya. Wait until morning. Tunajjira okubonerezebwa We okutayogerekeka. will have torture. Era olw'okutya nti tuyinza okujjirwa okubonerezebwa okutayogerekeka kyekituleese. That we may be punished by the wrath Naye of nga God. tubadde tugiridde. But they are taking it. Naye teggwawo nnyingi But the nnyo. food is too much. Nammwe mujje mulyeko. Come and join and eat. Baatuuza nkiiko. They just sat in the castle. Baga nti mbagenderako abo They bagenge. don't go. They are, Abo bagenge abo balaba bali mu kutiya balina amagezi. those are lepers. They have the Abo wings. bagenge They're just lepers. bajerega bajerege. They just mocked them. Era okukakkana And ne batuuza enkiiko ekiro they ekyo. sat that night Mpaka lwe mwalabikamu omu ku bo ng'ayina amagezi. until there's someone with wise. okukkiriza. Oyo musabira mu buli gavumenti I pray abeeremu. for such a person in every Oyo government. musabira abeere mu buli I gavumenti. pray for such in every government. Oyo musabira abeere ku lukiiko lulina na I pray kabaka. for such in being near. Ayina amagezi. He has wisdom. Yabagamba mwategedde. Told them Tetubawakanya. not just oppose. Naye tetubakkiriza. Not Naye ate era tuleme bawakanya. but not just oppose them. Tugezese bye batugambye. Let us try what they say. Tufune wano amagaali ga kabaka. Get some Tufune chariots, wano eggaali ezidduka. some chariots, Embalaasi. some chariots and horses Zigende nga zigoberera ekkubo erigenda e Busuuli. to follow the way to Assyria, Ne bwe baddukayo kilomita nga 2 even 20 kilometers, balabe ekibadde mu luguudo. to see what is on the way. Kubanga era amagye nga gagenze. Because when them Ate nga gagenze gadduka. going running on fleeing, Era waliwo ebikulaga nti wano wayiseewo amagye nga gadduka. there are evidence that are fleeing army. Ne babagoberera ne bakwata oluguudo They olwo. follow them on the route. Ne basanga nga basudde engoye. They found their clothes. Nga basudde ebyambalo. They are make Ng'abamu
ekiri mu kkubo n'abamu bafiiridde mu nga n'abamu bafiiridde And mu some kkubo had died on the way, nga babadde badduka fleeing. ne bakomawo And they came back. tebasanga road block They ne have found any roadblocks. so nga bulijjo kwabangako road block Yet there were roadblocks. ku luguudo olugenda e Busuuli On the way to kwabangako road block There were road blocks. tebasanga road block Never found none. wabula basanga ebintu But ebisuuliddwa mu they kkubo found things which are dropped. abasajja nga badde badduka kuwonya The bulamu men were fleeing for their lives. kye baakola And what they see, ne bakomyawo amawulire they brought back the ne news. bagamba owaayi And they said, ebintu byali bebituufu it might be true. obusajja buli mbulaba buli mu kkutiya They are in sacks. obusajja mubulaba mu The kkutiya men are in naye era sacks. kye bulabye bulabika bulina kye bulabye But perhaps they have seen something. bulabika bulina kye They bulabye have seen something. olaba tebulinze na budde ku They have kya not waited until dawn. ne bujja butuyite They've come to someone tugende else to tucelebrating go and celebrate. ogayo abasajja bagenze They have gone. kabaka King. bongera ne batuuza olukiiko They olulala start again another council. omanyi bajeti zaabwe zisinga kuyitira mu nkiiko Their budget are passed through the meetings. onootera obbawulira You're about to hear them. ng'obagende abayi mwategedde To tell you twamaze dde okuwandiika standard operating procedures that we have written the standard operating procedures to ezigenda tuyambako okutraininga ba pastors help us train the pastors. pasita ng'anaakola service If the pastors to make a service, ayina kuba na biki na biki na biki what should he have? twabiwandika dda tubirina I've written it in ne it. kopi You twazibawadda have even copies. naye onootera obbawulira abagezi You're about to hear them. nga bagandika tuli okusobola okutendeka obulungi ba pastors Then to be able to train the pastors very well, kigenda kutwetagisa okutambula gombolola ku gombolola it will need us to go village by village. tubeetendekere ffe ffennyini nga ba ministry We first give us as a ministry the procedures. gombolola ku gombolola Every city, every subdivision. era kyanditutwalira emyezi nga 8 And that can take us like 8 months naye nga nabo bakimanyi nti ne mu wiiki emu kiggwa to sensitize the pastors. But they know that they need 1 week and naye bakimanyi nti ate bwe bakimala mu wiiki but they know emu if they finish it in Bajja 1 week, weekend. ate olwo budget eba ntono the budget will be naye bwe low. bagamba kijja kumala emyezi 8 But if it can take 8 months to era bwe buwumbi 8 about 80 billions okwetoola eggwanga to lyonna sensitize the pastors, bo tebabula mu nkiiko buli kaseera bafuna ekibatuuza always they have something to buli help. kaseera bafuna ekibatuuza mu Every time lukiiko they have something to sit. era naluli baatuula Even last time they sat, baalabye dda ekkubo they jereere have seen the ways open. baali baalabye dda nga ekkubo They have jereere seen the ways open. abasuuli badduse The route is open. nga nabo obujulizi n'obukakafu babulina They had the testimony. nti abasuuli badduse That they flee. twagala tubategeeze I badda want to inform you, ministry of health Minister of Health, okutuuka okuwonya abantu olwenda to heal the 900. tukkiriziganye nti abasuuli badduse Let us allow the abasuuli badduse abasuuli be bayita korona The corona. baatwenenyeza They are already away. badduse They have gone. baalemeddala dde okutta ekkapa They failed to kill even ne the rat. batatayadde emmese Not even the Noga nti cat. bakyali kati kankubulira ekyandeeseza sitoole eyo Let me tell you why I told you that. abantu tebaalinda gavumenti They never waited for the government. tebaalinda gavumenti kuteekawo odere Never gavumenti waited for the government to give both. ne bayiika mu lusiisira lw'abasuulu They just went to the camp. era nga bo balaba mu The kikuubo way you're seeing them in era Chikuru. naluli bwe baali That's the way. ayola emmere ne bayiika mu lusiisira olwabadde olw'abasuuli They went and got the food ne baluutinga emmere and they routed food amawulire gavumenti ne gagituuka and the news came to the government nti ekiri mu kampu ebadde that y'abasuuli what is in the camp of the Syrians. bano bali mu meeting They were in the meeting nti bali mu kuluutinga mmere that people are routing food. gavumenti negamba no The government said no. they must be tekiteekwa kubeera bwe kityo Not that should be. no ba expert ne bajjako obugaalubindi And the ne babusimula ne Now babuzzaako they come with their wisdom. anti obamanyi You know them. nawe omanyi okusoma bwe kunyuma You know how education is. okusoma kunyuma Education is good. kukwongera egaalubindi And they give you glasses. obeera n'amaaso ana You have 4 eyes. bajjako obugaalubindi They took out the glasses ne babusiimulamu and they rubbed ne them. babuzzaako They put them back. baconsultant ne bagamba The advisor said, nti your excellence Wechitibwa. ekintu ky'emmere tukikwate Now n'amagezi we should handle this issue of food. tekiteekwa kuba bwe kityo nti buli muntu alina okuyingirayo ajjeyo emmere Not everyone is supposed to go and get kubanga food. nga bulaba tewali social Now distance there is no social distance. abantu engeri gye bagwiramu emmere teriiko social The way distance people are falling in the food, there's no social awo distance. tewali social There distance is no social distance. tuteekwa okuteekawo health We measures should have health measures and order. omanyi abireeta You know what I'm advising? ono omwami ate ayawakanya emmere The one who was opposing the prophecy, ayawakanya emmere the one, ayajerega omusajja wa the katonda one who mocked the prophet, ayamugamba nti enkya katonda ne bwaggula ebituli by'omuggulu eyo emmere tekisobola kubaawo who said, however much the God opened the heaven, it cannot happen. kaakati ate yeerabidde byayogedde Now he forgot his statement. yeerabidde He byayogedde forgot his statement. kati awa kabaka amagezi Now he's advising the nti eyo king. emmere ebeereko herese We should measures have Eresh measures and wateekwa okuba order. social distance There should be social na buli distance. agenda ogikwatako alina okuba ne masi And whoever should touch it, we should have ne mask. bamukwasa project And he was given the project eyo ogenda to akimanaging go and man the project. nomugamba gwe engeri gy'oli The mugezi way you are wise, nga gwe wa kabaka amagezi you advise the genda king. okikwate
okwasaganya go and man that project. oba emmere emu yali ayagala kugibba omanyi okubba emmere nako He kwava wanted to steal some food, maybe. oba yalaga kubba nzibe Maybe he wanted to steal the food. oba yalaga kubbako ebisawo He ebimu wanted to take some food. n'ayingirawo He went. yasanga abantu bali mu kuluutinga mmere He found people were looting food. n'agamba buli amu gyobadde otwala yimirira Stop there. yimirira Stop. tewali addayo kutambula No one to move again. sigi naawe gisayo wali Even you take it sayo wali back. Take it back. wadeko okubeera order There should be order here. kakati kye njagala kiri kimu Now this is what I want. njagala kimu This is the order. wabeerewo layini y'abakazi There should be line for women, ne layini y'abasajja line for men. kakati njagala layini emu One line. layini emu basajja One line men, layini emu bakazi another line in women. okuyingira okugjayo emmere To go and get food. ate ngenda kuyimirira wano ku mulyango And I'm here on the doorway. mala kuwa kuponi I just give you a coupon first okuyingirawo for you to enter. omukulu n'ateekawo administration And he had an administration there ku mmere etali yiye on the food we never brought. ku mmere gy'ataataddewo The food never brought. ku mmere gy'ataategedde bwe yazze The food never know how it came. ku mmere gye yabadde awakanya The one you were supposing. katonda gye yaleese ate gwe yajereze emmere katonda gye The yaleese food brought by the God he mocked. ate gwe yajereze The eggulo God he mocked yesterday. kati ate kwatadde Now administration he's putting administration in order. abantu abamu mwekuza ku nnyama enzibe Some of you guys were so much. mwekuza ku nnyama enzibe Be so much. ne mutassaamu katonda kitiibwa You fail to honor ne ku God. bintu katonda byakoze And even what God has ne done, mutamussaamu kitiibwa you don't honor him. wulira ekyaliwo You hear what I said? ng'ayimira mu mulyango He stood in the way. ng'agamba gwe mpa kuponi y'ayitawo Said the one I give the coupon, you get a pass. ng'ojjayo emmere You get 5, you get a pass, you get food. yagabulayo abantu nga He 10 gave like 10 people get pass bano ate nga bafamire ye of his family. bano abayala baali balumwedde emmere Now they're enjala hungry. abaali balumwedde The enjala one who were hungry. abaali batandika edda okulya abaana The baabwe one who were eating their children. abo modolo eyo bataddeko That people administration was putting administration. modolo eyo bagamba Was telling them mubasimbe layini put the line emmere bagijjeyo nga waliwo order and the conditions to get food. emmere gye yawakanyiza The food he opposed n'ajerega ne katonda yagireese and mocked the God who brought it. abantu bazungamu emirundi emeka People bagamba bugambe One. ne bamusukuma omulundi gumu they pushed him once. n'alyoka agwa mu lyango ng'ensawo ya He lumonde fell down like a sack. tebamulinda asitukewo They never allowed him to stand up. nga bo baagala mmere They wanted food. bamufuula oluguudo They made him a road ne bamusottasotta n'afuuka nga capati and they stampeded on him. kabaka yawulira bulizi nti omusajjawo kalimagezi The king just heard that your advisor, chief advisor your chief advisor, consultant your consultant, scientist your physician tavuddeewo wali never escaped. wasigadde He has died. abantu tebamukkiriza kukola People science never allowed him to do his abantu science. bamulemeseza science They made him to fail his science. They bamulemesa made administration him to fail his administration. nabagamba mumugambe akomewo Tell him back, come back. ne bamugamba mufu Say he's dead. yafudde dda He's already dead. bamulinnyidde mu mulyango They have mulete stampeded him on the omulambo road. ate guliwa muleete mulambo Bring the body. ne bamugamba nago bagufudde nga capati They have made it like chapati. kabaka n'alyoka ajjukira nabbi kye The yamugamba king remembered what the prophet said. bakabaka nga muwuliriza abagezi As you are listening to your advisors, nga muwuliriza bannasayansi as you are listening to your scientists, ne bannabbi mubawulirize listen to the prophets as well. kubanga lyeddoboozi lya katonda Because the voice of ne God byetwogera and mubiwulirize what we say, listen. kabaka n'alyoka ajjukira And the king remembered nti wamma nabbi that the yakyogedde king had said it. nawulidde ng'amugamba naye saakitaddeko I mwoyo heard him, but I never put my heart on it. nawulidde ng'amugamba nti emmere ojja girabako naye tojja I giryako heard him that you see the food and never eat it. wowe Sikatwasizaamu omusajja Katonda wange omusajja wange agendedde awo Safiiriddwa omusajja. omusajja abadde alina amagezi naye nga talina magezi abadde alina amagezi naye nga tatya mukama He had knowledge, but he had no wisdom. kyekimuse That's why he died. bannange tusemu katonda ekitiibwa Let's honor God. tutye mukama Let's fear God. katonda asigala katonda God is stay God mu mbeera zonna in every circumstance. kyakola e uganda akimanyi What he's doing in Uganda, he knows very well. katonda kyakola e uganda akitegeera Whatever he's doing in Uganda, he understands it. tetwetaaga muyigiriza We don't need to teach him. waliwo message gyali mu kusindikira abachina There is a message he's sending to Chinese. kino katonda kyakoze e uganda What he's doing in China, in Uganda, amawanga gonna nga gafiiriddwa abantu ku corona. when other nations are lost people, This is a very big message to the rest of the world. ono bubaka eri amawanga amalala, Blessed is Uganda. mukisa ya Uganda ya Blessed are we who are in the middle of the miracle. tuli ba mukisa bali mu kyamagero. God has made our nation a role model, God katonda atufudde and He ekirabirwaako. wants to teach nations Ayagala kuyigiriza amawanga using us.
okulaba we are the ones ffe who will always be referred to banayogerangako that God has ever saved a nation, be banaajulizanga while other nations were burying in thousands. ng'amawanga amalala gaziika Blessed are we. tuli bamukisa But the question is, are we able to understand that? tunaasobola okukitegeera ekyo Are we able to understand that this is a miracle? tusobola okukitegeera kyamagero We are in the middle of a miracle. tuli wakati mu kyamagero But are we able to understand this miracle? naye tusobola okukitegeera ekyo Are we able even to glorify God? tusobola okugulumiza katonda Or we have our continuous mocking, or we have our mocking like that man who was mocking, like that man who was Bishop. mocking. like the man who was mocking. Bishop, bannasayansi baatuddemu ne balaba katonda kyakoze As the science sat down and saw what God era had ne done, bamanya nti mukama awonyezza abantu be to know that God has healed these people naye ne balowooza ku coronavirus kyaleese and nti think katonda about oluvannyuma lw'okutuwonya after healing us, ate ffe bannayuganda the Ugandans, ne tutta abantu ba katonda we are killing his people. ababooda bafudde Border guys are dying, bakyala bafudde women are dying, abamu abali embuto some who are pregnant, abantu bakyeyongera okufa people are dying anymore, abantu battiŋŋanye people are killing each other olw'enjala because of the anger, emirimu gy'abantu gifudde the jobs are no more, ebyenjigiriza the education, eggwanga the litabuse nation is going astray. naye nga ye mukama atuwonyeza But the Lord has saved us. naye nga waliwo abamu abagayadde ng'atuwonyeza People say that the evidence has healed naye us. era wasigalewo obulumi obusigale nga bukyaliwo There should be more pain. Katusabe. olwa interest Katusabe.